tosobola kukera kumakya nefuna mukazi nga talina na sente zolamuleeta wawoolo tosobola kumuvinga from point A to point B mbu nawe oli mukyala nkwagaza ki abakyala muli bakyala naye era still mulimu abakyala n'ebikyala akizeemu kati gwe oli malaya naye amalaya wa attention oyinza okuba tosaba ssente naye okozesa omubiri gwo oli musiru nnyo to the extent nti olina kukozesa mubiri gwo okusikiriza abasajja okujja okukwana omubiri gwo gukozese ng'ogukozesa ku musajjawo webale nnyo mbadde sisita wange wenkwatekuwo ne mukuwa n'omuyisa bulungi omufaako omulabirira lwaki mba selfish nnyo nga ndaba famire yaffe mbutuufu yali badde ekusimba nze ngenze ku mikolo embaga ez'enjawulo embaga ezi eyamuko wange yasooka nalina emyaka 18 nemufunira haki nemugamba muko tugende era ne haki kati gyali nambeeza sister we mukulu sister wange ye mukulu naye nali ndaba nga asusse kati mukyala wange sigenda muleka agende nga ayina yewanire mu bantu nga nze kuba you are the mere reflection of your man's masculinity bwe nkusangira ne kamisiri newe kabaka mbwe kati oyogera ne kitawo omwana nga simanyi bwe tukoma efuga bbiri ensibako erinnya lyange lisembayo yenze fuga bbi Spilling the tea, get the inside scoop. Join the dynamic duo, plug into the loop. Jose and Winnie, diaries. Got that fire, no apologies. Conversations that inform and inspire. Taking entertainment to a level higher. Come on, come and catch the vibe now. Ooh, na, na, na. Hey! Come on, come and catch the vibe now. Jose and Winnie, diaries. Well, omuntu gwe tulina si wakwogerera ebyokumwogerako bingi naye tagenda bba wakwogerera. It's yet another episode of Jose and Winnie Diaries era nga nze most wanted wammwe wano ne Sultani. Hi beautiful, how are you? I'm okay, how you doing? I'm alright. Hana, kya mukulu. Tutandise okukulaba. Nango basinkana. Mbaddeyo bulungi? Bulungi tetulina buzibu bwonna. Ne tiimu yo yonna? Nino wekirevu gwe nalabye Jose gwe malenja gatandikireko obadde ngamba ali omutegedde wekirevu gwe ngamba singayo wekikuba bwekugambye ayambala galubindi nga manyi agamba oli gayambala galubindi agamba siyeyo kusi kabona eva bera mu galubindi so atolabe wa galubindi tegeza siyeyo yo yekaika ine ekirevu yekaika ine ekirevu yali galubindi azambala ekirali kasajja tegenda kufesa ekirevu nakomye naye kati tiimu yammwe ne bwenkurashinga ku muntu ne bwenjogera ku muntu lwaki sisobola kusinza ku byenalabye ku byendaba tiimu yaffe yabadde ki otwakyaza ani Salongo nali manyi kiyinza okukuma ku Salongo naye vidiyo zo zenalabye vidiyo zammwe zenalabye zindaga siinamu mu tiimu eyo bwe nsobola yadde eddakiika 2 kumala naye nga off camera sina bwe nsobola kumala naye eddakiika eziddako 5 si mububi bw'omala naye eddakiika esukka mu 5 obeera ki because nga bimwogera ebyo namwogera ku bakyala ne ku bawala bwebityo bimwogera kati biki byetwogera specifically kuba byetwogera bingi ku bakyala kati byonna bimwogera ebingi byennyini ebyo engeri gy'otaamingamu abakazi ng'olina vidiyo gy'olabye omukazi n'ogireeta tugeze oba nogistitchinga nojja n'ogamba ninabwe nalaba waliwo omukazi obwe yavayo nayagala okubeera guno yayingira ku basajja anyway endowooza y'abakyala oluusa times yaffe abakyala nojja n'ogamba kati times eyo gy'okozesa ekikazi oba ebikazi ebikazi ebyo bwe bityo ekikazi ekyo bwe kityo tamwebambe olina n'okwetondera abakazi sisobola nsina gwe neetondera nga mbeetonderako ki times ezo z'okozesa abakyala zezo times zenkozesa abakyala muli bakyala naye era still mulimu abakyala n'ebikyala akizeemu kati oyagala nkwata ekikyala muyite nti omukyala videos zensinga okusitikinga by the way kisinzire omukazi ajja vaayo ayogere kalebule gwayagadde okwogera oveeyo gyogereko but abantu bareactinga nnyo okuggwamuzzemu okusinga ye byayogedde because nze bw'otunya videos enyogerako ebiseera ebisinga era most of the times by the way sibavuma ngayo mugamba naye nkulizoninga ate bwe weyogedde ekyobusiru anja kugamba nti oyogedde kya busiru just lwakuba nti kale abaana abobola si like nkitegeera lwaki muyisibwa bwe mutyo kuba si mmwe mwekka n'abanninaana abasinga obungi bawulira bubi naye mu kuwulirako bubi nze sifaayo kasama nga gambye amazima kubanga at the end of the day
bw'otunya video zenzijja njogerako ezisinga obungi ogenda wulira ng'omukyala avaayo nga talina njawulo n'abantu beetabise mu bantu ba bulijjo ayagala bamuwe ayagala buli kimu ng'alaga nti alinganga atalina mikono naki nze nkuveeyo nkugambye nti owaayo you know what Josie olina emikono naawe osobola okukola genda at least obeeko ne keweekolerako gw'okirabe bubi nnyo awo wenyini kukola Sultan olina video gye wakoze ng'ogamba mbu ne batuusa omuwala ayagala omuwa transport oba ayagala okumugulira ekyokulya oba kyalina ebintu weebityo olina n'omulenzi eyakuzeemu n'omusitikinga n'omuddamu n'akuddamu kati video egyenkereddeko olwaleero ng'agamba mubulookinzi n'omubulookinga watidde nnyo okutuukako ekyo n'omubulookinga era ng'akuzeemu ng'agamba nti gwerasaadde okuliisa omukazi oba omuwa transport weetoota kaguje nga n'obuntu obutono okulabira omukazi nga mulenzi muno yamuddamu ng'asapootinga abakazi n'agamba ono just anyumira kukakkanya bakazi naye nga asobola oba omutuufu nze seeyita ndi because banyambula engoye ne bateekawo n'omukazi tosobola agamba nti kubano aliwo omusajja aliwo omukazi nzijagwe wekakkanireko nnyonyola ng'oggyeko ekyo tulina abasajja bangi nnyo abaguzi kuba Godfather yabagamba ku bantu abakyala abeetunda naye ate tetwayogera kubagula so tulina abaguzi abeerimbise mufe abatagula kati abaguzi sisobola kuboogerako nnyo lwansonga eri bweti abasajja abasinga obungi balowooza nti sente oba okozesa sente okusikiriza abakyala mbulwa balaza obusajja kiba ekyokuteeka mu muntu gw'oyagala sente no kisinziira nze sobola kukalira kumakya neefuna mukazi nga talina na sente sobola muleeta wawooli tosobola kumuvinga from point A to point B mbu naawe oli mukyala nkwagaza ki ekitegeeze nti ogenda kunkubira esibo nga Sultan ntirako ebbiri eza data oba ntirako eza time abakyala mwenna mubeera ne sente ku basajja be mwagala mwenna buli mukyala alina yali yeekozeeko delivery muyinza obutabyogera no ku kamera naye bw'oba oyagala omusajja osobola okukwateko n'oteekamu ne sente ffe tulina abakyala ng'alinnya n'ennyonyi n'ajja wooli n'alinnya ennyonyi n'asula mu kkuba ennaku 2-3 ng'ali mu nnyonyi ava mu transit eno n'eno n'eri nga ku tiketi ye nga tomuguliddeko yadde totaddeko yadde nusu egi kati nze onsanga enkya nga ndeetinga omukazi atalina yadde 5,000 kati tulina era abasajja be bamu abakwata sente zino eno n'ojja n'akuwa 10,000 kitegeeza nkuguza 10,000 nze nsobola kikozesa nga njagala kwejjako kubanga ezo sente ntono nnyo 10,000 2,000 bwe mba mmanyi mbiseke nakuwe nawe for long term siina nsonga lwaki mbasula kuwa 10,000 ate nazo sente nnyingi nnyo lwaki mba nzikuwa ozikoleredde ki mulimu n'abawala abayina abaagala okukakasa n'agamba nange njagala mbe nga nebaseko ne Sultan whatever it takes neyeeriteekamu ennyonyi neyeeteekamu buli kimu ng'ayagala kubeerako oba muvubuka top oba omwami top oba muyimbi oba tiktok oba ki kazi nazo level weeziri nga ye agenda kukola buli kisoboka ng'oba kimwetaagisa ye kweteekamu abeere n'oyo omuntu ne wabeerawo n'ono omuwala nga tayina yesite nende kitegeeza nti talina kwagala osobola okuba n'omuwala nga tayina era n'omuwa transport ajjako lwansonga yandiyagale naye obusobozi tewali lwaki mba njagala bamuleko abatalina kubanga buli omu talina naye akole ekisoboka akole sina leeni ye obeerawo otya nga olaba omuntu abeera mulema let me give you an example olwo video gye nalaba awo ziringa 3 gayi mulema alinganga ne waya ezitaliko bulungi but akola apoota bamuweereza bloka na buli kimu oli mwana waabwe wala tolina wakuluma oli muto osobola okukola abalaba at least ba waitress gye bali bali buli omu akola at least akalima kamuwayo 15,000 gobeerawo otya mu nsi nga olina kulowooleza nti omusajja bwankwana yalina okumpa buli kimu bakuzaala oli mulema bakuzaala tolinaamu yadde omuntu ategeera obulungi omuntu okumuwa ekitegeeza muno gwagenda n'omulabira mu bulamu bwo bwazanyampa kale lwaki mbamuwa zizo sente zembagambye kyekyanti kyembadde njogerako nti omulenzi oyagala omusajja ojje gyendi abasajja abaguzi beetabise mu bwe bagula nze sigula kubanga sente wenzikuwa kitegeeza nkuguze oze tukyusiza amafuta naawe okyusiza because ne tutwa tubikola naawe onyumirwa kati woba onyumiranga nange nyumira it is an exchange of services to services kati lwaki ogamba nti nze nkuwe nga lwaki muwa kale yangattako ki nze kikumpeesa sente zange ekimuli kyokka okubeera obeezi mu nnyumba yo kyekimuli obwongo obukakka so omukyala wabeerawo nga mulaba ngali mu nnyumba yayo kati okay let me tell you something you don't know nzo omu ku bantu abasinga okunyumirwa okubeera awo nga ndinzeka bayira nyumirwa nnyo okubeera ne bakyali bange sinyumirwa nnyo ate okukyusa oyiro kyanjawulo nti ongambye ekimuli nga kiri awo kitegeeza siina kyentyagaza era wamala okukola emirimu gye namala n'ayitamu tewali buzibu agende lwaki tuba twesibaawo bakumenya ku mutima ngani amenya omutima like oyina kyewayitamu before kutuuka wano woli like oyina heartbreak gye walimu ey'amaanyi omukyala kyeyakola eky'amaanyi oyina okuba nga oyina kyewayitamu okutuuka nga by the way nedda nze mmanyi ekintu kiri kimu
buli lwobeera ng'oyogera amazima eri abakyala kibulikikanga gwe omuntu ali heartbroken. Nze buli lunaku mbeerayo namenya omutima ate nja nengwa mulawo buli lunaku because nina abakyala bangi. Nina abakyala bangi. Ate okukyawa nze bonkyawa n'enfiirwa ki omulaalo ng'alina ente 10 wafiirwako ente emu abeera ki. Nina zibihogo ziri wano ziri wali mbwera ebihogo ennyana efudde kati olwo what do I lose? Genda oluggi lwange lubeera luggule 24/7 yamanyi it is okay gwoba ogenda genda body count yerinyeze I don't mind. Si byebimu kubanga at the end of the day nze nkwebakako nkumaliddemu so anofuna olubuto nze nsigaza ki ekiraga nti nebase naawe. Thank you very much. Nsigaza ki so ogamba nti byebimu njagala ondage webifaanaganira ate kwebakabaka kyebaka omuntu anazza guno omukono nengunaaza muno mu juice nawe nojja nonaazaamu nawe nonaazaamu ono juice asigala kyekimu ndeegi nemikono kisobola sigala kyekimu so n'ogwamu tebina ebifaanaganira. So nze nina zibihogo zange ziri awo ayagala sigala ayagala genda kyova sobola kukozesa sente kukuleetera kunyumirwa a lot bebadde bankubira wano amasimu. Naye information gy'oyogera singa sister wajja n'akugamba nti nenkubwira kino mbubuke eyo munangayisa kalina kyampa takola ki kyandikusanyusiza olizibanga kubikola ku bantu abalala it makes sense naye nga ate owuwo gw'oyagala ku mutima singa ajja n'akunyumiza ekintu kyekimu nti omusajja omulala kimukola maybe kirinza okukukosa. Okay kiri bwekiti ekyenaku ekiriwo ndi basista bange bonna bafumbo just I wish nti singa tukubadde katannafumbirwa nze muto ku bo naye one singa sister wange abeera mu situation nga alina omusajja anfaanana n'ali mwagaliza omusajja ansinga nakandabolinga because nze ndaba wendi si defending mbeera zange by the way ebimu ku byenjogera bibanyiiza era tusiba twogerera nekyaneggulu because nabo bakyala ngamu but at the same time balina bye batuna ne bagamba naye kino kituufu kino kiri bwekiti so kati nze ekya sister wange okwagala omusajja gwayagadde waba nfaanana ekyo nsanyukira ate bwaba nsingako ate in fact mbanjagala ngenda nemuseerayo n'enkoko mifo kyayo okumpa enkoko zaagala because nze mmanyi abantu abali soft erimu abakyala temuba appreciating in the first place. Ekyokubiri buli wobeera n'omusajja nga mutuufu tagenda kuteeka in your position ogenda mumanyiira nammwe mukimanyi si kulowooza that is the reality. Nawe wali obaddeko nkakasa wali obaddeko n'omusajja ng'akwagala nnyo ng'akutembeeta n'ogalaba nno kino kise kibodde nedda buli kimu kiba n'ekiseera kya wayayagadde wayitagisa okunzira omukono ogw'ekyuma ikizoke wetulina obeeranga anti kati ate waliwo ekisolaga nti omuntu mulaalo nanteranga bw'ogamba anti kati enjawulo eri bweti nze Jose waliwo kano kengenda okugamba by the way nsobola okubeera naawe nesita kuteekako yadde n'amanyi yadde n'eddakiika n'egi ebbanga litumala nga just kyokwata mu bwekwasi n'okundaba nga nvuddemu omulanga nti mbeeko nekyenga kitegeeza nkutwala serious nnyo nina wenkulabira wembadde gw'otamanyi kuba nze seeruma by the way sobola kweroga na mukyala era wano nina abakyala bannyo bendeetinze kunaga sultani ngata nze teyanteekako mbeera naye mubuuze teyakuteekako mbeera wamala naye ebbanga ki wala sitinga nange mu relationship bbanga ki aludde nange nnyo ng'omanya nti oyo at least mbadde mutaddeko embeera ate at the end of the day nakye mbadde musuubiramu kirina buzibu ki nze simanyi bwabwe ate abakyala bangi bembadde nabo because si kya buli omu nova ku ekyo kyokunda ate kyokayo tuba twegatta gwe weebikanze nange neseebikale ngenda kuwa example bweki sagala mu reflectinge mu standardiza mu biseke ku basajja gwe omukazi okufuna omusajja akwebakakola yisi nnyo newookera ku makyano emirala ali ku kkubo abasajja bawera 10 byayimirira bwati akubako engomba ayagala kwebaka naawe olowooza nze kintu alira kyokkola okweteekako vali esobola okuba nga nsobola ofuna abakazi ab'enjawulo beebakako nombuuza buuza kikutwalira ki kubanga gwe the fact that it is easy for you to access sex you think it is the same for men Do you think it is the same? Boza buli musajja asobola okufuna sex kuva mbakyala. So omusajja bw'abanga asobola okufuna abakyala ab'enjawulo n'abebakako. It is something different. Kitegeeza omusajja webale nnyo. Abasiru bwe bakozesa ssente zaabwe nze otandika otya okungamba mukozesa ssente zo butya. Ekyo nakyo sikirina buzibu sobola kuprovinga mukazi nti nina ssente wasirina. Nedda sokoleke anti kati ensonga eri bweti. Soko olire ensonga eri bweti. Njaga twabula bino ebintu ebibiri. Omuntu waliwo enjogera egamba nti omusiru yayawukana mangu ne ssente ze. Obadde ogimanyi? Nagiwulira. Omusiru it is only a stupid person separating amangu n'ensimbi ze. Lwaki nti omusiru talowooza. Omusiru akozesa ssente ze okuimpressinga abantu abalala banjagale. Omusiru akozesa ssente ze okukyesinga abakazi.
kangene ngulire Winnie mugulire kino ne kino ne kino asobola okunjagala Jose kamugulire kino ne kino ne kino asobola okunjagala kansasule kino ne kino ne kiri nkiri nze Sultan nja kukozesa masculinity yange nja kukozesa enjogera yange nja kwefaako nze kennyini ng'omuntu nja kulaba engeri gye ndabikamu nga nze omuntu nja kuyiga engeri abakazi gye babahandolingamu gwe ng'oli mukola ssente ate abaavu baterakolanga gwe nze siina buzibu kubanga nga wegaanye nti omusiru anti omusiru yayawukana mangu n'ensimbi ze omusajja amanyi valu ya ssente ze bamutumanga smart wire because tavaako ssente bemuyita abagagga anti abagagga mubajjako ate ssente mubajjako ssente zo ssente zaabwe zenyini ze babawa leero olwaleero nkuwa emitwalo ebiri Jose n'ozikwata ku egyo ebiri n'okubira Sultan essimu n'omubuuza Sultan wafunye kalanti n'omuteerako ogumu sooka owulire katono nnyo nze nkuwadde just example n'okwata ku egyo ebiri n'olinnya nako ne transport n'ojja n'omugyamu n'ogenda nga tetakuwadde owulira mwe bennyini mwe ababikola enkya omusajja agenda kera ku makya agulire emmotoka ya nusu ya miliyoni 600 ojje Sultan akubakireko mu kaloogi kanusu 600 kufa embiri yani musiru nze gwoyita smart wire nkwebasiza wansi n'olanya n'oyogera nabyo yogedde nkwebakiddeko ne mu kaloogi kanusu 600 omusajja yagulidde miliyoni 600 emmotoka ani musiru kufa embiri anti bali babaganye bagatamba bantu ba bulijjo si bantu bokka ba bulijjo ffe tukwanye ku bakazi abali mu relationship tukwanye ku bakazi abatali mu relationship tukwanye ku bawala abali single byonna tubikoze tumanya abakazi we know what women psychology is engeri gye mwetwalamu kubanza ebigambo by'omukazi osobola okungamba ebigambo 10 mpulirizaako kimu n'obutawulira mwe mulyanga abamagician bw'ongamba kinene otitunule eno Sultan nze nja kutunula ku left because manyi magician yagamba tunule si kunyooma that is the reality Sultan njaka kuuza mami ali ku TikTok kwali bonna family yange kweri bonna I'm sure they are not proud of you nali mukubidde kasimu ne tumubuuza mama wange kusanyu lyalina kubanga ngamba nazala omusajja engwaŋŋuli omuvubuka yoyo kati sanyu lyaki azadde omwana atagula bakazi baganda bamwe bali mu kugula yeebaka nabo lwaki lwekyo kyali gwe bameka boolina abeebaka n'abakazi mu basajja bakwetoolodde abalina access gye nnina kuyobwerere gwe baliwa boolina atandika okudaga webale nnyo kati in 1% abasajja abalina access eyo tewali buzibu kati sola baproving atandike bannaye kali mulabaka enze seewozaako ebyo go if you taking it like that take it I'm okay with it nze nkugambye omusezi agambye ndi abantu bwate nawoze bato balya gweyita ekiro ewange olabe oba sibalya kintu kyekyebeeki wali wadde omusajja kuba kyenzikiriza omuntu omusiru omukazi kyenzikiriza kintu omusiru yayawukana ne ssente ye amangu kakati kintu kyekyebeeki wali okoledde omukazi kyojjukira abakazi nga bakoledde ebintu bingi ebyebbeeyi ngaki mu byonna byonna ekisembayo ekyebbeeyi nga mukazi nga mukwanye nga mukyala wange byonna babiri banjawulo simanyi naye mukyala wange bonna yebaka nabo bonno bene baka nabo omuntu enago baseeka abeera munaafuuse mukyala wo mungeri bwekyo tebyanguwawo ebyo olw'okubaddeko tofuukirawo mukyala wange kyentegeeza kyekino oyinza okubona omwana gwe bako webasi wali omugiddeko iPhone ya miliyoni 15 let's gyeri nga bakyala bo bano omukyala we waka ng'ekyamanyi kiwali omukoledde mugwira essimu eya miliyoni 2 kati nze siri ku omukazi agwa mu kaliba ki nze ndi ku ki wali okoledde omukazi ekyebbeeyi oba mukazi wo oba wamwebakako kyalumu naye nga mukazi kiwali okoledde omukyala ekyamaanyi bingi naye kyemmanyi leka bwe ŋŋamba nti omukyalo omu nali musipenizeeko sente eziwera miliyoni 2 saagala mbungozi balidde banga lebambala mu relationship njagala ekyabala nga ogaa ndi miliyoni 10 nodamu nospeninga 5 nodamu nospeninga bayira ezisukanamu so bingi naye nga ate siri muntu nti njagula iPhone oba nkugulire kineeno but osobola okuba n'ekintu ng'oli mu bwetaavu nze ndi muntu nnyo gojja okugamba ekintu nga ndaba yes kiri productive naye togenda kunsanga nga ngula bimuli togenda kunsanga nga ngula masimu nti nkuleetera ebintu ng'ebyo sisera bikola naye oba ng'olina ekizibu for example esente oyinza okuba olina obuzibu kangayi bulina ku famire yo sina yange oba nkusanze oli single mother nonga omwana wange tasoma kino kibwe kikubanga mutera okuzaala mu busajja obutamiivu tekakufuddeeko kakulekedde omwana nze nkedde ku makya nkusanze nenga wawaye byezeewattu sina kyamukolera akasajja ngenda okukunoonya era mba nkuyambye mba nkutaasiza na butaasa kubanga onsanze neekoledde sente zange toli entitled ku sente zange akasajja kewazaalamu akatamiivu tekakufuddeeko kali ku kyalo kakuba luddo nze nkoze sente zange obadde ludda obadde oli mu kwegatta nga nkola
so bwe nkwata ssente zange ne bijiwa 2,000 nenjikuwati gya mwana wo appreciate that avoid this man oyogedde ku kigambo kya Appreciate single mother that. ate ng'engejja mubatiro bayisaamu eggaali gwe ne group ye bwe mwefudde nze kuba single ab'omutawaana mother kwe sitava genda maaso kiki omuntu omuntu bwakola ate mwina by the nobile gye nalengedde batuuse ku single mother wasigadde bwe wasigadde bwoba wemanize 10 oba biki lwaki omuntu nga yazaalibwamu aba yafiirako ombwa kasaba nzaalamu Okay. omusajja nandekawo mba nfuuse let me clear this out kusinziira ku mmwe let me clear this out Yes. ekisooka aba single mothers balinako obuzibu Okay. naye engeri gye bebrandingamu gye ninako obuzibu kuba bwokera ku makya yes abantu basobola okukola ensobi osobola okuba bafuna olubuto nga mukyasoma bakutuma kugenda kusoma gwe wadda mu mbona n'abasajja nga bakwebakako Mwesizaamu eggaali. Okay. kati ekyo nsobola okitegeera nti wakikozesa buto naye era tekijjaawo nti wakola ensobi bw'ojja gye ndi nenkukwana nenkusiima neetaddeko nkola buli lunaku okitegedde kitegeeza noonya ssente zange nzimenyekera siri musajja musiru agenda kukwata ssente ntandike kujajaamya nga bwensanze okitegeera eyakuzaalamu yakulekera abaana oba yakulekera omwana oluusi takuwa na buyambi nzisulutaani nkusanze n'omwana wo sazewo nenga kankwagale n'ezaanazo Meanwhile, osobola okwagala omukazi yazaalako nga tulina abaana nsobola siinaako buzibu nsobola naye at the end of the day gwenga gwengenda kusooka ndaba evalu gyonteekako ekyo kimu kuba sigenda kumala gakwagala nga nsobola ofuna ennyana yange ento tezaalangako omwana mutali myaka 2 tamanyi byabasajja tewali oluusi nambeerera nzije mbuukire ku lino ettooke lye wagudde kusigaddeko akawagu kamu ya so bwe nkwate kuwona ensalo nenga nti kati nkwagadde Jose oba Winnie nkwagadde n'omwana wo for example nze saagala kuwagala mukazi ng'azaddeko ng'ate abaana abo omusajja alina okusigala ng'ajja akole byayagala nze njagala nnyo oba obadde n'abaana bo nja kubeera nabo naawe mbeere naawe ekiba kyetagisa balabirira nja balabirira but at the end of the day katonda akuveemu nkebeere essimu yeenu nsangemu zi message nga mukukuta taata ayogere ne baganda bo tolina baganda bo ate omwana nzimbe abeera ne maama we wano ewaka ayogere nawo bo bajja kufuna engeri gye bayogeramu nange ebyo bye mulekalekawo olupoolo omwo mwe muyitane mutandika jjukira no twesanga ali ku kisenge nenene ng'ogenda nga bakubamu ng'okomawo nga baana batandika okubuka mu weddira ki nseenene nga badde eno muli amayanzi ekyanga tubasanga nga bali mu biriri bwe nkusangira ne kamisigi ne wekabakamu bwe kati bweyogera n'ekitabo omwana nga simanyi bwe tukoma efuga bbiri ensiibako erinnya lyange erisembayo yenze efuga bbi olina kootidde okwogera tonangamba mu ndina sistiki onagenda kumpita toksi buli omu mmanyi kyagenda okwogera kati gwegwadabulayo kubanga buli musajja amanyi rights ze buli musajja amanyi engeri gyalina okwandolingamu abakyala either narcissist oba either ali toxic oba alina efuga bbi kati gweoyagala ogenda oyina ne taata w'omwana yakuzaalamu ng'akuba luddo nze omusiru wafuna endogoyiyo ngende enkole wendabirira weno ssebo bwe mwogera wogenda wakwatamu bodda olowooza atalina fuga bbi olwo mbeere riyo maani si kulowolereza mbirabyeko ate wali buzibu olagawa ogendawa kolaki kati ate nze kyembagambye ekyokubeera naye lwaki lowooza bagenziyo bagenda okimaki obuvunaanyizibwa bw'omwana oyo gwe nobona ogenda butwala nze ndi musajja amanyi I'm a man I know what men do manyi okay for example obuvunaanyizibwa bw'omwana ye butwale aleme nina video gye nakoze akolajje era bwe mbadde nzija akola gye yagambye yayogedde n'agambye byadde bigambo bye quote me right yagambye gwe buli wensi gye oyagala omale kuneebakako oba kunkozesa oyooka onnyamba ompe sente z'obuyambi just imagine omusajja singa abaddeyo kati atanazuuka sekibotte waabwe ali ebbali alinze yamanyi alabira kubanga mu abakyala abasinga obungi bw'ozaala omwana ne taata w'omwana oyo omugyako ebyobuvunaanyizibwa ntandika tebiteeka kuba n'abalala b'ofunye ekyo kyo mukikirize mukiganda era mulina n'enjogera egamba embamba wayiza muyogere mazima nze njagala sokoleke eno enjogera yammwe anti mbunze bw'oba tosobola kwagala mwana wange nange oba tonjagala kati ndowooza owulire inosensi yakuzaalamu akola eki sokoleke nze wongamba nga nkukwanye Winnie mbunze nina okwagala n'omwana wo eyakuzaalamu taata w'abaana bwe yakola eki nekitali mukazi yali akyogedde ku musajja nga mukwana just kibadde mukyogera wano enkya n'eggulu totandika kuwolereza bwera omusajja ojja okirina muntu n'ogamba nti omukazi omuyitako kansookere kwani kwagala kaana anti bebali abaguzi webale nyo bebali abaguzi kazi suta tosobola kunsanga kano kacapa niwe kaka 200 mukagulidde omwana wo nga nkukwana
nzo ina gwe maama w'omwana soko okole value. In fact olina okundaga nti olina kyongattako nzo otandika okuinvestinga nze siteeka sente zange wesitalaba omukazi akugattako alina kukola ki bingi nnyo byolina okukola mpayo nga 3 si byamaanyi naye kati anti atawo mba neriddemu kuba kati abakyala abali eyo bagenda tandika okunoonya bayita speed nja kugamba off the camera ate no si byamaanyi naye tesobola bikugamba ng'oli mukazi nga kwana bangi nina abanze ndi musajja sibalirwa nzaabe sibalirwa bakyala nabantu kati bwatya ng'ofunye omukazi gw'ofunye nga tayagala baana naye gw'omwagadde naye ng'abaana bw'ate ng'oyagala okukola ki okubeera naye waka gw'oyagala okubeera naye okumala obuddewo bwonna obusinga naye gw'osula naye buli lunaku abaga ogenda omala naye najja n'atayagala baana omukyalo oyo osobola okubeera naye kati omukyalo oyo mala omulyako nga mugoba nga abaana basigala maka gaabwe kubaga amakasi ga kitaawe na nnyina naye omwagadde oyagala kubeera oyo njagala y'abasirusiru nze siyagala bwe njagala n'omukazi alina omwana singa afuna omusajja n'atayagala mwana we amute tewali buzibu amuleke ffe we don't lose anything by the way ate abakyala abali bwe batyo nga gwe toyagala musajja naye nga amaze okubaka ku it is okay awe twagala nga tubaliirako eyo sayini it is okay kasita oba omugjeemu oli aveeko n'oli aveeko tufiirwa ki what do we lose mama w'abaana balaba ku videos tewali family yange etalaba page yange teri mu private ng'oziraba otya nga tonfollowing it is a public page which means buli muntu alina smartphone alaba omukyalo olabika amuggyako essimu simu sina mu naye otandise okyusa ebigambo bakyala bange bali eyo ogamba omukyala bakyala bange bajja nyiiga simanyi oba kinaabasanyusa yogerera mu kululu oli mukwogera mu ssinju kati bakyala bange ngambe gwani yagambye bali bali mu nsiko mbwowewaka bali babeera mu nsiko kyogambe bakirako mu nsiko si mukyala ali ewaka abakyala abali ewaka kitereeze bakyala bange ate no balugezigezi n'okunsiiga ojobabuuze kuba kati ekyo kyetaaga n'obabuuza nagamba ati anti bali bameka kitegedde sisobola kubeera naawe eddakiika ziddako era tumala wano yita wano mpite wano kubanga oli mulala ale kati nalibadde nkugatta ne ku haki zange mukwano nagamba naye sikojja nkubiraako kusimu ku makya ngenda kuba modu nungi tugende mu maaso babuuza ki ekiri ku muntu eyakuzibwa single mother saidi ya mukyajja omwana yakuzibwa single mother aba yafiirako mbwa nedda kale kiri bwe kiti abakyala abakuziddwa oba abaana abakuziddwa ba single mother waliwo enjawulo eriwo kubanga akuze talina male figure mu bulamu bwe bwalabirako bahandolinga batya omusajja by the way kyekyo kirina sides bbiri tekiri ku mukazi yekka nti yakuzibwako embwa if bawala bange bwenkera ku makyala nga nti bakufumbirwa nenzija nenoonyereza katugeze nti seka yagenda obba okuwasa agenda kuwasaako omu ngenda okukola research okunoonyereza ku byayitaabye nga mu kukuzibwakwe katugeze nti gwe yamuzaala nga oli wekka oyawukana dda ne taata we yakuzibwa gwe wekka sigenda muwa muwala wange sigenda muwa muwala wange akuze nga tamanyi ngeri gye bahandolinga mu mukazi tamanyi mukazi gyayisaamu musajja agenda biyigadde n'omwana w'obuwala bwekyo kyekimu okuze ng'olaba mama we yayambalanga suuti yalabanga atya okuze towinda ddoboozi lya musajja mu bulamu bwe kyovula tubeera n'abakyala bano tubadeetinga nina akulumya omuntu n'omugamba ekintu kiri simple nayagala olekuule obulago okitegeera olekaane omwana akuze n'abazadde ababiri wanjawulo ku muntu akuze nga talina muzadde so bw'otunuulatunulamu booti ate ebiseera ebisinga nze saagala kubeera therapist wa muntu nga ddala ngenda kubeera naye at the end of the day mbeeraawo nefuule kansala awo munnaye nkwegayidde ate olina kula kino ne kino ate omusajja tebamuhandolinga banze seefula kojja wa mukazi gwe nebakako seefula kojjaawe era wenkera kumanya ntandika okulaba nti neefudde kojjaawo okutandika okusasula counseling sasula sente kuba sinze yakwate kuwona ennima za famire ye kukuze nga woolina okumanya ng'omanye abasajja bakuzibwa abasajja babawa ekitiibwa bwenkera kumakya ne mandi kati joze otandise okukyama nti kati nina okuzzaamu empisa opayo nekasente ompayo nekasente seeyita amanya gange nze sultan seeyita sina kira kye neeyita wabi ekitubu kiri nti batuze kusaidiwa omusajja eyakuzibwa single mother nze nno nandirowoozeza mbuno since wakuyira mu maka agataliimu taata ekizibu kibasinga okusanga abavubuka w'abasajja ab'ekika ekyo bw'ajja mu bulamu bwa n'akwana ewan jose mu maka jjukira mu yakola temwalimu taata n'akwana ewan jose bw'oba olina ekyolemeddwa okukola ng'omuntu
batugambe oba yagala nakukya oba waliwo embeera yonna mu maka gena zimama nga tukuza abaana munana nga tewali musajja kubanga mu maka mwe yakola temwali musajja alowooza bisoboka nga tewali talina kyakoze bwebwe obuzibu nange bwesaagala ku mulenzi eyakula ne single mother lwansonga mu mutwe gwe temuli mbuno olina okukola ebintu byongo omusajja lwansonga naye gyeyakulira tewaliyo musajja era bagenda kujuliriza nze bamaye nga yabikolanga bamaye nga yakolanga bwati obusinga obubamenya naye temubwegendereza bwe muyita bonna bamamis boy abasinga okubacunya bwe musinga okubonaabona nabo bakuziddwa nga beebo bali wansi w'abamaama takuze nga tatambulaga tolina okuba omusajja mufunamu obutakanya katono nnyo nga adduka ew'amaama mukwate kubona embanga mirake mwogerako katono nnyo takola decision yonna yonna nga mama etagikonye mu sitampu talina balls zisobola kuyimira nasalawo nga musalaga kakino njagala kiwere bwe kiti tagirina kubanga at the end of the day alina mastermind ate abakyala mukimanyi okula omwana omuteekamu obugambogambo mwana wange nno gwe mununuzi gwe Yesu Kristo wa family eno gwe gondi bwoti ne bwoti kati omwana nakula kanga alianga ye king ye kabaka bwakera kumatya ngalaba goto mususu utanga maama we agenda kubaawo ngalabira dda mutufu tolina kyomugattako era abakyala abasinga obungi in fact abaana bebazaddemu abasinga obungi ne babalekawo obuvubuka obubadduseemu bwakuza abasinga mother obusinga obungi bubadduseeko njagala oba oyagala kino ekintu osaasire mu baana oba mu bavubuka abazaalibwa ne maama oyo taata n'afa without ekifaananyi nga tekiriiwo kati ndaba wengejje muli mu kubakuba mubeeranga bagamba oba yali wiishi ya maama ne maama yinza okuba teyagala musajja we kufa kati ngenda kubuuzaayo akabuuzo buli gwe musanze yenna oba afudde oba tafudde eno bagiyita kibooko webanga enyoose eba enyoose kati ngenda kubuuzaayo akabuuzo kangunnyo gwe gwe abakanziramu wini bwokera ku makya tulabyeko bantu ng'afiiriddwa bbaawe naddamu n'afumbirwa embala byeba kati kitegeeza ki si ffenna tugenda kuva wono wetuna mbwana afa tugende kumala anti kati kiri bwe kiti kati for the future for the better future of your kids bwoba owira mutuyagala kuddamu tofuna muleke gwe tofuna kwata at least omwana wo muwe eri baganda abakyali mu bufumbo wakiri bamukuze gwe tani kulabi mulunze tumufuule ente munasoni wanze njagala ebintu by'okulundalunda tumufuule bihugo okubeera ng'omuntu nze bwentyo gwe fugabbi temuyite fugabbi teriyo omuntu yenna abeera na kintu kino naye nga tatasobola kikontrola ente bw'eba yagala oyite ng'agala itaano kiboko ng'egiri ente bw'ebanga ente erina okutambula egende mu nnimiro z'abantu eryenga bweyagala olw'okuba sirina kiddako ofugabbi tebayange bw'ina abayange ng'erina okusaalimbira mu nnimiro z'abantu njabbagamba mugiteme n'amagulu kati mukyala wange sigenda muleka agende ng'ayinaayina yewanire mu bantu nga nze kuba you are the mere reflection of your man's masculinity mukyala wange unaamusanga enkya wayifunyeko kyasi nogerako n'omukubbo gwawulira eddoboozi eririwa liri waggulu bwe riti webale nnyo neda ono yali afunyeko chansi nayogera kate nga musanyufu bwobeera kati gwe weefudde senkulummandwa nti omanye ebituuka ku mukyala wange gwe najja eno n'abikugamba kale kati emmandwa zaaka zikulinye tunyenye ensaasi omwogerere ate kati abakyala temwenkana obukyala tebwenkanankana ate naawe wenyini osobola bino byonna nze bakyala bange bonna benna bonna baali boogeranga gwe nze sobola kuba naye eddakiika n'emu naye essaawa yayo buli omwana bwe batu balimba anti kati mulina ebigambo ebi bibiri abakyala bemukozesa ku intaneti layini esooka buli olaba omukyala nga ali down to earth ali submissive eri bbaawe ogenda mugamba either ogenda muyita mbu musiru oba ogenda gamba mbu yo pick me kakati akalala kemukozesa keka desperate ako kwa mbali desperate abakyala aboga nti bali desperate balina buli kimu kyolowoozaako I'm telling you bweziba sente they have it wuliriza soko wulirize if it is money they have it if it is about looking nice they look nice if it is about whatever they want they have it si byakwagala top naye waliwo n'abasajja kaliba byotunuuliranga mutuufu omukyala bwatyo tekina kimujjako okubeera n'omusajja anfaanana kubanga buli mukyala alina yali agadde omusajja amufuga okujjako abakyala bokka bokka balowooza nti sokoleke okujjako abakyala bokka abalowooza nti balina emipiira gy'abasajja mu mpale bokka bebatagala kubeera n'abasajja abafuga naye buli mukazi mu butonde bwe amanyi nti alina okubeera under a man buli mukazi kati gwe bwoba okirwana kitegeeza toli mukazi ate kati singa tebansi badda under age nze nina emyaka gyonna nze ndi musajja nina emyaka gyonna ate 45 njagaza ki gw'okijjayo ekya 45 wayogera naye yayogeranga alina emyaka ng'emeka kuba omukaddemu oba omuwole
kati ono mukwogera kati gwe kyogamba mukula kale omukazi w'emyaka 45 mba mwagaza ki in the first place simanyi baba bayagala okubanga nonyumya ne bagenda sina nsonga ate nkwanisa mukazi ali expired at the end of that day ayiseeko sigirina omukazi ayiseeko bamuwagudde biwagwina yenna nze ntwala olukolokomba eyo level ate nagivaamu eyo level yabali abasajja ate abatandikirwako awo siriiwo nayitawo emyaka nga 10 emabega sina there is no reason nsobola kunjagaza mukazi alimu egyo emyaka kati ng'ennyana ziri luddawa zino ez'emyaka 2 mu emyaka 18 abirimu abajja kukola kyewo bandi ate abirimu kati gwe jangu olabe kye bajja okukolayo bawa transport anti nze saagala bakateyamba abakyala gye bali abali myaka 2 nga si bakateyamba nga tebeetunda kyokano gwe kyolinawo kiri kimu omutosobola kweteeka museno faananga nze olina ebintu bitono nnyo ebiguyinza okwagaza omuntu kati kalakita yange wakagira bambasajja bameka naye sijagala kudda mugisanga kati nze sifayo ku biki byoyagala kubanga at the end of that day si buli omu kyagirina abasajja abasinga mweyonda mutyagwe ne bandi olwansonga ekituufu kiri nti musi relationships z'abantu bangi kati relationships z'abantu zogamba kyokka ye gwe bagamba bw'aba akola submission ne weeba nkambwe ntya yeewoomya ng'ajoogera naye ono omwana omulenzi yeetunuzaamu kamera n'ayogera ebintu nga bikugenda direct ku mutima amiina kati gwe oyagala bigendewa ku kataago kuba ku mutima nga relationship gye twatta bino ebigambo byenjogera birungi nnyo lwa nsonga the end of the day bikuzibula amaaso ng'omusajja in fact nze kankubuulira nze sibuulirira bakazi nze ndiwo ku lwabasajja era beŋŋamba abasajja babeera mu kongo bagamba sultani wambuusa anti kati abasajja nababuusa lwa nsonga nabajja mu kategori y'okugula tebakyagula kati mukyalina kale akavuka kangayo kati mbusibanga kati kena blockinga kati obwe bukyali mu level eyo ate bwe ndaba olaba bavuka bintu nanira baninga akakati lero no seeki waabwe basekibote ninga kati nsina maanyi ga kumumalirako kuba nokuwamu mba nkuyambi si buli omuntu muwa gye mugula abala gye bawasa ffe gye tufuka gye tweyambira abala gye baliira simple gw'okutta omukazi nze gwenkwate kubone ne bagako we basigwe wasiza otadde ewaka abawana mbadde mbasamulekerawo okuyamba bavubuka nga bano okuyamba balekerawo bayamba obaagala gwekimanyi nti nze n'okujja mu kabokisi ne nkugamba hero wini mba nkuyambi omanyi abakazi bameka bendaba mumulina omuzannyo kati osinzira kutyo nga nti abakyala banyamba soko ogiddemu you don't have what ekitegeeza abakyala bugulwa ekyo kyemumanyi okukozesa sokoleke lwaki nkugambye ekyo sokoleke bwini bw'ongamba mbu you don't have money kiki kyotunda what are you selling sente z'omusajja ozaagaza ki supporting what gweotokola so webale nkugattako ki gwongattako ki mukazi wange kyokka and I should be paying you giving you my money kyoteekako kyekitono ennyo nze okubeera n'omusajja nganze mu bulamu bwe kikuteekako kinene nnyo mbuuza lwaki wini basajja bameka boolina nga sogamba togenda kukola kintu ng'oŋŋaana ku lwaki ndowooza okirabye kati mbuuza kati mbolo nkweyanze because oŋŋaana anti buliriza kati oŋŋaana ki ente yonna yonna olaba soka owulirize labayo otera okutambula mu tawuni wane Kampala weziri otera okulaba ente ezo nga teziriko miguwa nze nzimanyi nzikuliddemu ozikuliddemu okimanyi ente ezo zimanyi okusaalima nezigenda zisaalina kugenda ne bazigubayo sinakuzigubayo kokka okimanyi nozisala bazisala abakinjaji abamu kati ente yonna bwebanga teriko omulaalo yadde omuhima nedda eyo tebanti basobola ogikola kyonna kyebagadde mu ssaawa yonna kale kambawulire abakyala gwe okimanyi nti oli wabulabe eri obulamu bwo bwennyini wetaaga omusajja akutaase mbuuza lwaki nkubuulire eyo wini osolokera ku makya ng'olina byogenda okukola nga mutuufu bya kisiru okitegeera naye at the end of the day olwekuba nti golowooza nti oli mugezi nnyo asembayo oli top ne weetwala gye weetutte tulina wano abakyala ng'akeera ku makya yeesuza nawe katugemekale yeepangisiza akomawo 8:00 akomawo mmeka n'okukyaza akyaza at the end of the day abavubuka nga bawera 5 basobola okujja ewuwe ewaka ne bamwebakako ab'enjawulo kyokka singa abadde n'omusajja omu ekitegeeza nti obwerere bwali badde protected mu abakyala mulina embiri gyammwe giri more respected than kyemulowooza kyobula tekigasa nnyo okubanga gwe omukyala
buli omu amanyi wootunula oba buli omu amanyi woofuse Right. okitegeera kitegeeza teweebali wiyinze nga gwe omuntu naye olwokuba nti olina musajja asobola kuba nga alina byakutangira ogenda kuba buli kimu kino kigendamu kiri kigendamu for example naye kano kankaleke balengenda banga abakyala mu abakyasinze okwewagira mu bintu ebyekisiru bwe mukera ku makya olwaliwo nina video gyendabye ng'omukyala omu asupportinga munno okunywa shisha okunyooka nga at least ekyoto just imagine omwana ow'obuwala okutandika okunyooka munne naavayo namugamba ama kiri okay gusobola okutandika okunyooka naye mwana wa buwala ebyo omuze bw'osanga sultaani nze ndi wano sinywa mwenge sinywa nko yadde ku ffege sina kikozesebwa yadde ekikuba kye nali nyweddeko naye osanga omwana ow'obuwala enkyabinywedde munne aveeyo amugambye you know what kiri okay genda mu maaso n'okukola ebyo ekitegeeza nti oyo omuwala singa abadde n'omusajja nga ategeera gyali mugaye kino wini si kituufu tonywa shisha tokola kino tonywa sigala tonywa mwenge bonanywa omwenge babibakirako mu binaabiro oli nakwata essimu n'akulikodinga bwaki kumakya ne bakupositinga nange abadde tamanyi bwerero nenkulaba okitegeera gwe nekitaku banno ne bava wamma essanyu libeerawo wabadde otamidde omuntu nakuwa excuse ez'obusiru okitegeera ne zibikirira bino by'okoze so bw'oba n'omusajja ebiseera ebisinga agenda kutangira ebimu ku byali badde ng'ebyo mu bulamu bw'agambe wini you know what ate in fact omusajja oyo alina kuba nga yes man si musajja agenda okyova nsifayo ku ssanyu lyo oba onyiiza oba kiki so wange olina okukola kyenjagala okole because yes nina byengendo yes onyiige gw'amanyi nina byengendo okugana nga nze manyi repercussions zigenda kubeera ki wini bwenkera webale nnyo bwenkera kumanya ne gamba wini tonywa shisha agenda kulabisa bikale tonywa mwenge gwogenda kulaba nga nze akugyeko essanyu lyo naye nze manyi for example likasisita kange bwe naavaawo ne mbulamuko seconds 2 ekivubuka kiri waliwo kikutunuulidde kitunuulidde gyosika nenkwata ku kiwala ekyo kigenda kujja kikugambye ebigambo bye kikugambye kikuyisewo kikuteeka emabega eri bakwebakeko okomewo nzije waneeno oluusi ofunye obulwadde oluusi yakozesezza alina byakoze just mu dakiika 2 obulamu bwo bwenyininyini gwabwonoonye mumanyi otambula mukati nze ngenda ku birthday simanyi ngenda ku gundi yono n'otuuka n'obuuza n'ono talina program bamusako olusozi ino n'agenda mu abakazi mwenga mmwe mukimanyi namwe bennyini okera ne ku makya nenkusanga nga obadde ogenda Masaka nenkukyusa nenkuza emityana toyina musajja asobola kuprograminga n'agamba kino si kituufu kati bwetaaga omusajja agenda oyimirira ku mipiira gyegi agambe wini togenda okutegedde be wayitamu bonna baali bwe batyo now tulina mbitegedde emyaka gye maze ku nsi kuno sina kintu kyekola nga sitegeera emyaka 4 gye maze ne bali era nanywa omwenge tagunywa mbu tategeera mbu asooka agunywa buli kimu kyonna kyoyogedde buli kimu kyonna kyoyogedde nanywa shisha era agunywa ategeera influence tekintu kyowa kunumba lwa influence tekiri neyebakabaka netugenda namubakako noliramubakako abategeera batagudde ddala I understand bikuba mbiwoyiseemu nawe waliyo kati ffe abalina okuyamba mu baagala abalinga nze mmwe mutuyambe ffe abalina okuyamba mmwe obaagala because be muyiseemu bebo bambi and we understand it is okay so come to us settle down kati kankubeeko ne kenkugamba kyabulabe nnyo okukwata omuyizi nga ddiya oba akagabi ke kali mumuyigiriza mbu engabi z'oliddeko zonna zonna zibadde buziri bwezi kuba enempologoma gy'oliko gy'onyonnyola so for example okay kankuwa example singa mbeera n'ekiseero kyange eky'emiyembe nga mulimu types ez'enjawulo mulimu kagoga mulimu kona mulimu biki byonna n'omwami olina ne bamuwa jasi akayembe kamu golowooza ku fembirire batuuza ng'omuyembe gwoli gwali muto abadde talirako ku muyembe nange siyangako naye tugambe ne batugamba kati twagala tumanye testi y'omuyembe omuyembe guba gukaawa oli naluma kayembe kakakawa n'okaawa katugambe kabadde katooka koona akalumyeko bw'ati testi gyafuna nadde ebbali nange alina ekiseero kinene bwendya ku guno ogwengedde bwensula bwendya ku guno olowooza oba batubuuza tunnyonnyola emiyembe giwooma tegiwooma naye agenda okuba ne ow'emingi kati gwe ozze ku musajja yagadde abakazi abawerako oli mu kumunnyonnyola sooka osirike oli mu kumunnyonnyola engeri emiyembe gye giwoomamu oba bakyala engeri gye beeyisaamu bino ebintu ffe tubimanyi tutwala obudde okukola research in fact kankuyigirize weebale nnyo nze ndi musajja ayigira mu scenario zino 3 scenario esooka njigira kwebyo byennyini nga nze byenkoze ensobi zenkoze ekyokubiri nsobola oyigira ku muganda wange kyakoze oba omusajja omulala kyakoze ne ngamba wano nowadayita abaddewo ekinya n'akigwamu nze bwe mba nvuga kampite sayidi eno sikigwamu ekyokulala nsobola osoma nenunyiza lenga kati kansome ekyokuna gye nsobola okuteeka waawo omuntu asobola okujja nanyinyonnyola because abantu bangi abajja nga bazze okubuuza nti gundi nina mukazi wange oba nina bba wange tuli bwe tuti ku Sunday bye tukola n'okwate ku nomanya nti okay scenario bweto sigiberanga muko naye at least bwebangeze nsobola girwanako ntya so omuntu yenna omugezi tayigira ku ebyo kabyoko ebimutuuseeko ayigira ne ku bintu ebirala ebimwetoolodde oba niyo byasobola okulabako
kategedde kituufu so kakati munnaye byonna mbiyigiramu kakati ate kati bwini gwe alina n'okuba nga onneesibako nnyo tugende Okay, Godfather alina engongo jjajja naye yagamba mbu nani agatta bamalaaya mu bantu ba bulijjo n'atuwa signs ez'enjawulo zagambye ez'abawala bamalaaya gwe mwennyini walokozeko vidiyo ng'otuwa signs nagikola 2024 bamalaaya era olumu ogira n'ogiwa signs ezo nze saatandise leero kuva dda bwentyo nga ndi musajja wafuga sigambwako sisongwamu kuva dda bwentyo ndi kyampe kyonjo waliwo deko nasajja bagamba bakyonjo alla bali ng'omuntu lako bwoti n'oyasimula nze kati njagala oddemu okole sayinzi ezo ez'abamalaaya simanya nga batatu simanya nga besiba obugobumaki oli yakimala bane kanso kati oyagala kumbulira bye nnakwogera kale muwe lisiti yange kale yogera nze sayinzi ezo na buli emu lwaki ogamba mbuno eyo sayini kifuula oyo omuntu malaaya okay tutandikire ttatu ono gyaganyidde ddala tutandikire ku ttatu omanyi lwaki tatu eruma wekiri oba siwekiri so tatu ebiseera ebisinga kino kale ngenda kitereza mukatono nnyo naye si nnyo saagala wini ogende ng'oyinaayina weewana mbaali tatu omukyala mwayita okwekuba tatu bwetaba omukyala yekka ali depressed traumatized yasobola ogumikiriza obulumi obwa tatu ebintu bibiri either ng'ali depressed oba traumatized nze nkubuulira abakyala katono nnyo sokoleka enzija anti sokowulirize osobola okuba nga yes walina gurupu zo zewayimu oba wali weegomba kubanga mwe abakyala mwegomba nolaba ekinoga niba nenaye kano bakayinza okufanya bwe kati kati kakugenda kuzayo wali we nagambye kuba bona abeera n'omusajja wakale mwina brother nga strict because nze tosobola kusanga sister wange banayina mala nti byabuulizi ati bw'omusanga nazo egiye kubako naye gwe omanyi olwo n'okola kati ate winize ku bakazi bange bayira bate sinafugabbi naye ate ku basista bange n'abaana bange kati ate awo wampita iron hand kati nzijayo n'omukono olaba kino ekibatu luba lumu obanji kubanga ffe gye tukulidde wabadde nga yenti nga tulina ndubuzi kuba wano neetuula neesanyala n'erambagala bweti kati just imagine era basista bange mbagamba nti anti basista bange boga abakyala bafumbo bafumbiddwa basajja ne abasajja baabwe mbafumiridde haki endala ne bagamba munawe sista buli nnyo sista wange ate kati olwamubaana anti nkolera abantu ekyaki kati kubalimba anti kale kati mwe munyumize mwengeri gye mmanyi basista bange n'amaka gaabwe munyumize bye mbakoledde kuba kakira kawe manyumiza byakoledde basista bange I'm proud of it soko ulirize sister wange wenkwate kuwa nemukuwa n'omuyisa bulungi omufaako omulabirira lwaki mba selfish nnyo nga ndaba family yaffe mbutuufu yali badde kusiima nze ngeze ku mikolo embaga ez'enjawulo embaga ezi eyamuko wange yasooka nalina emyaka 18 nemufunira haki nemugamba muko tugende era ne haki kati gyali nambeeza sister we mukulu sister wange ye mukulu naye nali ndaba nga asusse walina okukoma ayinaayina yeeyagala sikuwulira bubi naye kati omuko kati gwe bikwatirako wakuba oli muganda wange nze tuba tuzaala ffenna nze nange ndi muganda we ate nze naalya n'enkoko zaabwe nze bwe bubeera butambula nga ye bwagala anjagala n'omala onsonga mu busozi yabadde ankubira n'amala owulira musima wagaita anjagala nga nsonga ki basista bange bombi banjagala kati nze nkubira muno mu nsi simanyi ng'oggyeko bakyala bange ne basista bange simanyi bali abakyala basobola okunjagala bwe batyo olaba n'abaana bange sibaleeta bwe batyo kufa ababulijja balina matagattako bakazi omuntu wa muganda ekyo nakikola amaka gabe gasobole okuguma era ne gaguma nnyo kati sistange waali naye mugumu yennyini n'omukamusembeza musajja wange ajjamuonoona totawana kusembera kumpi the kandi kusemberera na just kati nawe ebintu ebitaddemu ntono naye nga bawa neetaaga osinga tolowooza kubanga kati bawa neetaaga n'amaka go okubeera faamu si byakunfunira byokka byokka olina fumba omwo
bambi tebangattako tebantuulako tebambogolera tebandeekanira bambi nze bingi ebingu bisobola okunyiza nenva mu bufumbo kundeekanira kungoboggolera kungattako ndi ogwo nagambye ebyange nzekka so bwe bakuboggolera ng'ovaayo tebambogolera oba kugattako ng'ovaayo nze nyina kubeerawo kati nno making sure nti ogenda olaba emulagaawo ku mulaga asookawo mupya keera ku makya kuba nadde empitawo waliwo woodi we bazaalira keera ku makya gendawo mu woodi linda akaana ak'obulenzi nga bakakazaala kwekwate ogambe maama waako nti ono omwana ngenda mulabirira paka ku myaka 18 bwe mala nzije mwanjule bwe mala okumwanjula muwase bwe muwasa ebintu mubirye sooka owulirize emulago kati sooka owulirize anti kati basekibo tebanja bali myaka gyaffe sooka oleke mmalirize bw'omala ofuna oyo omwana n'atuuka myaka gyoyagala nga tebakusiba 18 abava abakkiriza owasa akantu kagenda kubeera kalungi nnyo kuba kati ojja mukolera amateeka omugambize tebampasa sima tebanzizaako tebamboggolera sima tebansongamu naye bw'onajja ate gwe wiri kugeri gyenkulamu oyagala abasajja baccyontyo omaye wano oli mukoyogeza oyagala abasajja nga nze sooka owulirize nze kankubulire ye musajja kyuma ebigogama gwe yeetaaga naye ate yetamwagala kati nze kankubulireyo kano akantu kamu mwe abakyala mulina kano akantu jokoma okubeerawo ngowooza muze saagala musajja bwatyo oyo musajja gwe oba oyagala nze nina abakyala bangi nnyo bembadde nabo nga boogera wano ku intaneti nze oyo sultani nemala mukwatako nga ku makya nitukira kumanya nembaga nti naye noyo muntu wange oyo yali abaddeko muntu wange allahu akbar ng'okuba endulu notandika maswali kiki kinene so abakyala nabaga nze sikiriza bigawo bye mwogera ono bino byagamba nze nedda no era naye tuba tubakwana osooka neweyogeza no nze tukatugenda omaliriza tugenda eyo bekulena abalitereeza teri muwala atali wa bulijjo teri muwala atali wa bulijjo kati gwe toli wa bulijjo oli waki nga kiki ekiraga mutoli wa bulijjo mba ebintu bibiri ebiraga ntoli wa bulijjo omuntu gwenjagala muyamba buyambi tolaba naga nti basekibote kati nze mbeera n'omukazi bane nimala nkiwulira era oyo bayo waba gyali nakiwulira nasigala katokiraba kitegeeza ati kati gwe wa bulijjo nnyo talina teriyo muntu mutuufu mulinze tagenda kubanga mmwe oyo linda Yesu Kristo ajja ate leero ayinza n'obutajja kuba tulina emboko z'amasannyalaze atya lite waliwo z'amasannyalaze kakitegeeza oyinza obutafuna bwesifuna mbireke kubanga era namwe benda bakote muri tudde kusayiriza abamalaaya wali tuli kusayiriza abamalaaya lwakuba ontambuzizza naye ojja mufuna omutuufu wali wano so ensonga eyo tuddeyo so bamalaaya sayiniza bukubalabira mbale nkyabanyonyola ku tatu osobola okuba nga wagifuna under the group influence ne group influence tekijjaawo because bwe banga baku influencing okwekubako tatu bingi ebyaku influencing okukola abakyala mukimanyi obeerawo ng'oli mu senior 2 senior 3 ng'olina bakwano bali nabo muli nabo mu kiraasi bakubuuza okyali mbeerera nti ye ne bagamba oli bannayo oli fala okitegeera ffe twebintu twabitandika dda bwefuna otomuwangako biki ogenda onza kakana kali mu senior 2 senior 3 kagenze kebase n'omusajja akafunisiza olubuto kati influence esukka ku ttatu okitegedde ekitegeeza nti waba ku influencing okubeera ng'olina kyokola ekintu ekigenda okuleetako obulumi ku mubiri binyo bye baku influencing era ekitegeeza nti body count yo eri waggulu okusinziira ku ekyo tewali buzibu nze sina buzibu kubanga ekyaddala ekituufu kiri nti omukyala newa balina body count nga yebakiddwako lwaliro nja kwesa erinnya limu badi black osomubuuza nti abasajja amakaba akakwebakako taso ajja kugamba balinga 5 nenge nakyo sensi ddala obuntu abadde atonda basukkawo ewulira mbu basobola owera 5 bizinensi y'ekigambo baba basukkawo kakati abakyala ebiseera nga temwogera body count yammwe omusajja asobola ogisoma ate omusajja alina kuba kyoncho nga nze kuba nze nsobola okutula nenkugamba gwe osukka abasajja 3 nga bakwebaseeko nsobola okutunuulira neŋŋamba wini osukka abasajja 3 kati osobola okuŋŋamba nsobola okugana naye kati ate kijja kuba kibi wano ku kamera ani kati awo onsindikiza which is not good tukireke kakati tatu omukazi waba talina nsonga yamaanyi nnyo yamaanyi nnyo gyasobola kuba mutuufu eri valid sooka ogireke ensonga ey'okubira ebiseera ebisinga weetegereze engeri omukyala gy'ayogeramu because abakyala ebiseera ebisinga abalowooza naddala omukyala nga ali awo nti nze ndowooza nenkana ng'omusajja tubalina bangi nnyo
nze tongamba kino nze kino tekikola kino tonga kino tonga kino ebiseera ebisinga obwamalaya tebukoma kubanga bakuwadde buisente obwamalaya bweyongera buli extended to the point whereby nti omuntu asobola okubakako abantu abenjawulo basobola okwebakako buli wobeera ng'omubiri gwo sultani asobola okwebakako roja nakwebakako salongo nakwebakako noli nakwebakako yadde bweba tebakuwadde sente waliwo kintu ono weyadde akingamba nga nakatandika program yagambye nti waliwo omukyala abeerawo ng'ayagala kwebakako n'omusajja top ekitegeeza nti ayagala attention right kati waliwo ba attention siika ng'ekimwebasa n'omusajja sigamba nti sente naye ng'ekimwebasa n'omusajja attention kufuna attention webale nnyo neyebaka naawe neyebaka n'oli neyebaka ne boss we neyebaka n'abasajja ab'enjawulo you get my point kati kitegeeza n'oyo naye malaaya so obwamala tebukoma ku sente kokka kati omukyala anoonya omukyala anoonya attention anoonya attention from abasajja ab'enjawulo onaye malaaya okitegeera onaye malaaya at the end of the day so bw'otunuulirako akabonero ng'okaggyeko abalala balina short hair I'm sorry bitambula bibiri zitera kubeera short and tinted kati ezo teziri tinted naye bona zitintingirawo mu maaso n'enziraako bulabi wetegereze nnyo abakyala abasinga okugoba ebintu byenkugamba era ebiseera ebisinga batera kubeera ne bushort hair nga buli tinted ng'oggyeko ekyo kati namba 4 abakyala abakunama omukyala akozesa omubiri gwe okusika okwatractinga abasajja oyo omukyala manyi bati okay ngani ngenda kwesa kino kijja balumamu naye ge mazima omukyala katono nnyo kasoke malize no point omukyala akozeseza omubiri gwe sigala otogenda omukyala akedde nyenda ko wadindako sagala kwerabira omukyala akedde ku makya ne weeyambula omubiri gwo noyambala obugoye obukomeeni nolaga amabeere go mugayita bamukita ku beepinga efuba n'okiwanika bwoti oba otulaze nti tolina magezi gasobola kusikiriza musajja ng'ogyeko kukozesa obwerere bwo kubanga singa okola videos ezo ng'onyeenya mumanyi otunyenyiza n'onyenyamu biki bw'obikola bw'owuliriza bw'obikola n'obiyitira mu kabokisi n'ogamba nti okay sultan boyfriend wange kambimuweereza akawunti eri private n'ebintu by'okoze obimpeereza mu kabokisi ekitegeeza nti nze abirabye onoonya attention yange bw'obikola n'obiteeka ku public page ekitegeeza nti oyagala seeko oli akulabe akuwaanira abasajja tugenda basanga basekiwote nga bakuwaana banna ekyana kirina ebbina banna enyeenya baby ebyo nga naawe igoyo ng'ebi boosted ekitegeeza nti ogwamu eri kategori y'aba attention siika wakategedde kati gwe oli malaya naye amalaya wa attention oyinza okuba tosaba ssente naye okozesa omubiri gwo oli musiru nnyo to the extent nti olina kukozesa mubiri gwo okusikiriza abasajja okujja okukwana omubiri gwo gukozese ng'ogukozesa ku musajjawo webale nnyo mbadde kutama tebakulaba ogambye nti no abaana abawala short hair it is a sign oba tulimbye ati kati siri okuproving oba nimbye basirimbye kuba nze ndi musajja ffe tuwantinda lwaki owakanya point ono because sisuubira nti enviri zijajinga omuntu kyali anti kati ekintu kiri bwe kiti ekirala ogambye ng'ono n'obeera naye nono n'obeera naye nono n'obeera tuba tuli nabaani basajja kati musajja abeera yesiki anti omusajja nja kunyonyola kikyabeera omusajja abeera musajja aba musajja ngwaŋŋuli bw'obeera nange n'obeera nono n'obeera n'oli n'ogamba nti no ndi malaya gw'oli ki obeera musajja ate ngwaŋŋuli toba malaya gwe kyagamba malaya teriyo ensajja malaya teriyo ensajja ate naye kirala the fact that nti omusajja okubeera n'omukyala omu babiri basatu si kya bulijjo kikufuula omusajja ow'enjawulo tugenda kwetagamu akantu my sister kikufuula omusajja ow'enjawulo olw'ensonga omanyi lwaki bw'okeera ku makya si buli musajja nti yebakabaka si buli musajja nti asobola ofuna sex okuva mu bakyala ab'enjawulo ekyo nakibanyonyodde si buli musajja nti asobola ofuna sex okuva mu bakyala ab'enjawulo ekyovula abamu bakozesa ne ssente zaabwe akugule waakiri yeebake naawe namwe babagulako ze anti kati simanyi oyinza okuba otera okugula eyo gy'oyitira naye nze tebangula so kakati bebagula toyogera n'oyo nze tebangula because at the end of the day wekwana ne oba olina obusente we ziba zange there and there bannange ono omwana yeyagala ziba zange ezange zenko
kankusooke nkugambe baagambye banene abasajja nga bwebalengera bonna mu kiriki yaabwe ne bamubuuza nti singa mukazi wo aelevatinga nadda ku leve ey'amaanyi nga badde mukyalawo osobola okkiriza n'agamba nedda yayagala kufuna mukazi nga ye yamusinga ennyingiza kale singa mukazi waafuukatte okuba minisita ng'oyo okusigala nga ono akyasa omukkiriza abeere mukazi we zino banga omusala gwe nga bwegujja ogwa honorable kugenda ku akaunti y'ono. What do you think you are? Anti kati ensonga eri bweti bw'oba oli muvuzi wa boda nga mukazi wo ekyo kibuuzo ky'obuuza okibuuziza omuntu omutuufu. Nze bakyala bange bonna bennina bansinga okuyingiza. So sente zaabwe zigenda ku akaunti yo? Nzija nkuleko onyonyole nedda bakyala bange bonna bennina bonna in fact balakabanda lwaki okiggumiza nnyo bakutya ne mbolina abakazi bangi bonna anti kati simanyi kati oyagala ngambe sirina kale sirina ate kati oba nkunyonyola bakyala bange oyagala nnyo kunagambu sirina kyokka gwe omwoyogera nabo bakyala bange bonna bennina bansinga oyingiza tewali omukyala gwe nina ng'alina akasente ke mu maka gange oba mu relationship yange gyembiramu naawe nga gwoli mukyala wange teriyo sente ya kikyala eyo nayo nebira sente yange nze sibeera nante ng'ate amata sigange but I'm the owner of that cow but the milk is not mine. This is different. Mirimu ino omulimu gwo ogwa boda omulimu gwange dina sokoleke Jose yeyingiza nnyo singa boda so webale nnyo kati omulimu gwo ogulaba nsolokera kumaja ne gamba nti Jose togenda kuddamu kukola ogenda kola ki nga nvaawo nga nkubirira gwe ng'ogenda nti olwo tulemaganya nti olina kyongererawo soko ne wemba sirina kyenkuteera ati ensonga eri bweti mukwana abakazi abatakola niyo omukazi akoze kati gwanyagaye oyo mulala omuwala atakola yagenda okusanga ekyango ogamba mbu tuulaawo oleme kukola anti kati ekyo tekirina buzibu Jose kubanga at the end of the day nze gaye bakyala bange bonna bakola ate bayingiza kati anti kitegeeza point eba teri valid waawo ngamba nti tukwana abakazi abatakola nze sigambye sikwana bakati eyamba talina kye nekitegeeza nti ogenda omukwana gwoleda alina kyalina naye ate sikwana abakazi balowooza nti basajja iyo nayo njawulo kubanga wuliriza sikwana abakazi balina mentality nga ya kisajja because bwe nakwana ne gamba kino sikyagala that is not reasoning nze sikwana abakazi bali argumentative bwe mba nkoze etteeka nti lino lirina kubeera lino nze sikwana mukazi nalowooza naye alina kugenda kujja nakyo nsobola okijjawo ne ngamba ekyo nkisazeewo sagala kidiscussinga kera nakyogerako seetaaga kusooka kuliyetingirawo mu mulimu nsobola okusanga nakino kiri bwe kiti nsobola okusanga n'omulimu gwo nitweyagala nenkuleka n'omulimu gwo nenkuleka oba n'akaana nigwamaanyi kati sigala n'omulimu gwo n'akaana simbeera nedda ekintu kiri bwe kiti nze seesikana bakyala kyekyo kyokka kyendi ate kati wali abasajja abeesikana mmwe nemwekwata amataayi gali amaka relationship yange tebeera parliament it is not a parliament toliye mpinti wajja tuteese badikiteta bweyagala okwogera nze ndi dikiteta by the way nkugambye saagala kino olwaleero ntukedde ku makya mulimu guneeno era wini kati wini omukwano gumulinnye naawulira njagala nembadde nkugambye okedde ku makya oŋŋambye nti bane sultaani okale nkugambye Jose okusinza ku ngeri gyendabamu okuva n'olwaleero saagala oddemu genda ku saaluuni era tugenda jiggalawo gwe ngamba mukati nze njagala kwawukana naawe ne bwe mba sikuwadde ensonga nsobola okera kumanya ne gambe tesikyagala anti nze nsobola kati bwe nga nogikuwa anti kati ekiri ekiddeyo wali nze ninaze bihogo kubanga nsobola okugamba bwekintu n'ensirika nze okuŋŋaana tekirina buzibu mpa ensonga nga nange bwe ntunamu eri valid anti kati oyo omusajja addayo wali eri waliwe nabagambye nti kati eyo kaliba ate nze sigirimu nze sikuwa nsonga nze toŋŋamba in fact bwe mba njagadde kiva gyendi okugamba nti kati nja kuwa ensonga Jose nsobola okera kumanya ga kino si kino ne kino ne kino wini toddamu n'okikola owulidde kiri gy'oli sooka olize kiri gy'oli okuŋŋamba nti ye ssebo mpulidde kubanga nze kankubulire nsagala bakyala gwe ngenda kera kumakya mpuggane naye tutandike kuttunka mugambe kino sikyagala ngambe nze nkyagala mpa ensonga seewozaako biko si gwe yampasa bona mpasa bokera kumakya bayithayo waffe basobola okulya ebintu gwokera ng'oli eyo oli mukazi owulire osobola okubeera nange noga kati bwe nagamba kino nga nkuwa ensonga jangu waffe tugende onyanjule tutuuke nga munaye am answerable to you nga bwe nkugamba ekintu in fact olina wadde embezi jakukera ngawe wakankole n'emirimu
gobere wali ng'oyinayina ng'omukyala naye ebbanga litumala nga nze ndi musajja ng'oyagala omusajja nga nze tebambuuza kubanga n'omala ombuuza ensonga kiyinza okuteeka ewaka olutalo kuula amalungi nombuuza mbuupa ensonga ate awo si wabi sibalabirira ntya nesente zebakola zigenda wakawunti yo zojjako nolabirira nerabirira nagambye nze njigidde mu bintu bingi nakuwadde sinario nnya ze njigiddemu kati nawe kankuyigirize kuba nze n'okunoonyereza kuviira ddala mabega abakyala mu abadde balabirira amaka obadde okimanyi naye nga muteerawo sokoleke anti kati gongambye nze sirabira omusajja yenna ategeera si yalabirira famire emu abalabirira famire emu ate oteerawo embeera ogwira ekibanja wenumira kigula kati nze abakigula kati gwotandika okulima kati nze wano tetukyagula kibanja kati oli waliwo bizinesi kyekibanja ekibanja kyalinga kyabamaama bange anti kati ngenda okusanga nkusanze oli myaka 28 abasajja 18 bakwebaseeko wali bamaama baffe babawasanga nebabagulira ekibanja nga nambeera kawala ka myaka 16 omukazi omyaka 28 lwaki mugulira ekibanja so kyomusanze nakyo natandika kulabira atandikira okwo tutandikira ku ekyo kuba akaddiye salongo kyagamba salongo yagamba tereka sente za kameza ako mutuufu lwaki omuzebiso tewali buzibu nze sitinaako buzibu abakazi kyemwagadde ekibabalowozeza mbuna abakazi fena bwetubwe babono nedda era tetusobola gamba nti abakyala mwenawe mutwe muli kubanga ekituufu kiri nti abakyala si mwenawe mutwe muli mulimu abakyala ab'emitwe eminene ge mazima si mitwe minene kutegeera bagezi kati mwe abakyala bamwe simanyi gye mwabajja ate kagurupu kaali kamu beba bono njibana no twetondera kati bakyala bafolo kwanga balabira babba babwe sibagezi nnyo sibagezi yeah because waliwo ekintu zakikazi zireke naye ezekikazi zigira wano alafa leero ayina obuzibu bali mu kuyitamu sikikiriza kubeera ngo omukyala kasita omusajja waba yavuwaddemu mbu omukyala agende ekyo sikikiriza now awo gwengwa gwo omukyala obezekira bwezigira ngenda kuyambako aweetaagisa alafa waliwo looni emukutte ebyaddala nkiraba kyetaagisa kati watabawo looni sente zo ziraga wano I'm just saying just in case ngaliwo ekibaddewo sigenda kukubira so sente zo zijja just nga waliwo ekibaddewo yes boss wata wachi badeo sente zo ziraga weziteka wa zikola ki basi genda kukubiranga kugamba family yange gwayagala omusa omanya amakage twakwiramu agaba kitaffe agoli tate yakolanga ekintu buli waka kyokka ate oyagala kunyumya ku taatu ate nga tomuli taata one taata wange sultani yakolanga yagulanga mu waka kyokka ate gogamba oyagala nzingule buli ate enjawuliro wana eri weti enjawuliro eri weti taata asobola kwanga yagulanga buli kimu nga kinaki emmere kati mama we yalinga akola yalinga takola wange yali takola kati utegedde mama we yali takola kakati gowo yali takola yali takola kati nze sola kwata kuona kubeera na mukyala takola the same time atene nkwate kuone musubira nti alina byagenda okugula ewaka sente azijjawo omukyala waba akola ekitegeeza nti sente ze nze njagala manyi wawe ziraga ate sina wawe ziraga sente ze zirina kubeera zange seja kintu kyamme ekyomukazi olabire waka kikola ku mukazi ng'akola omukazi ng'akola ate era sobola kubeera naawe n'obeere waka nga tokola olina okukola you have to work lwaki obeera olera engalo oli mukazi lwaki obeeraawo nga mutuufu oli lazy you have to work as a woman era nkola sente zange ne zinnyamba nze mu sente zo zirina kujja ku akawunti yange mu buntu butonotono mu wiivu n'enjala waffe ewangoloza kwegamba ewangoze mu accommodation kisulo okole nga bwewambwe bafunamu gwofunamu nze wano ku ground nfunamu kimuggwe nzi mukyala okuzaalira abaana nze by the way nsobola okubeera naawe Jose nga tokola nengula buli kimu mbaddeko n'abakyala bwe batyo nga buli kimu gwakigula naye olunaku lwojja ekigere waka ng'ogenda kukola ekisooka ogenda kukiitinga obudde bw'abaana bange togenda bawa budde anti ogenda kuba ku mirimu kyo nange ng'omuntu ogenda kumpa budde bwe neetaaga bumalayo on top of that kakati ebyakumpasisa kubanga nze mpasa kalakita siwasa bulungi mpasa kalakita bwe nkulaba mu Jose nendabamu kalakita gye njagala ningamba Jose oba winya alina kalakita eno nandiyagadde at least ogiteeka mu baana bange bemba muzaddemu ekitegeeza nti bwe nkuteeka ewaka n'ofuna omulimu ntandika okukola abaana bange bagera kuba bamala naawe obusaawa butono nnyo kuba omulimu olina okuwa obudde bungi nange kenyini ng'omusajja togenda kundabira kimala nyinza n'okubawo ennaku ezimu nga nzaakusoose abaana bange tebakufuna nange sikufunamu kakati at the end of the day omukozi gwe twaleeta in fact mwena abaleeta abakozi omujja eyo Masaka omujja eyo Kideri omuleese aze ne kalakita gwe sitasooka kuveetinga gwe sitamanyi wa gye yakulira
atandise okuza abaana bange atandise obateekamu ebintu bye sitamanyi abaana bange bakuze enkya mutandise okukalira basultaani daba abaana be kumbe abaana bange bakuziddwa omukazi gwe sitamanya na kalakita ye omukozi okitegedde kati bw'obanga nsobola okugumiikiriza ekyo abaana bange bakuzibwe kalakita gye sitamanyi nga n'obusente bw'okola ate abamwe babufunamu oyo tekiba kika kya musajja gwe nsuubira nti yali badde ategeera teriyo omusajja ategeera agenda kera ku makyakuwase nga tagenda alingiriza ssente yo okujja kuba n'abasajja bamulina basekibotte bammwe abawoza mutolingiriza ssente ya kikazi anti wuliriza nze nzaagala zonna omusajja yenna neera the end of the day soka owulirize nze olina zimpo olina ziwa bbaawo because bbaawo is the head of the family kati bw'olaba oyogera nno na kiyungu kyokka bakyalafe bakoze emirimu egisinga n'ekiyungu nga gyakola bosi nga amupinga nagamba bula bebi leero nkubulire omusajja anvuze speed ate n'ekirala nsagala nina mukazi wange babire nga bamukozesa sibinyumirwa at least njagala nnyo kubanga neyo business nja kujjaawo bwennyini nze kennyini njirabe bwe ndaba nga waliwo embeera ebaddewo nja giggalawo sinanze ng'agikoze nga negwagikoze anti kati wini kibulweki nedda waliwo gundi bbiri osobola osigala ewa muzaddewo oba osobola okweyongekera kati ate nze bayirawize kati nate nze sibuuza nti 10 kiri luddawa tubeera ne ATM card mpozi kati simanyi wano ebyana Uganda ebikola naye tubeera ne ATM card salary wajja agendako message zibeera ku nene simu olufu buli akawunti ya mukyala wange njirina mu simu yange by the way olina kiweyita kyesitegeera noonya ekigambo kyennokkolesa ekijja mu kintu kyolowooza kyoli kikyambuze anti kati olaba omanyi lwaki kikubula ndi musajja gobadde tolabangako ndi musajja ndi omu ku basajja botetotera kulaba bulaba siri musajja wa bulijjo kuba ne basajja banange nakyo wakiraba sigwe olaba ne basajja banange bakiraba kati ate gwe omukazi siyinza kunyiga mumpologoma muri muzinyeri zikalejja anti kati enjawulo eri bweti kwe kubanga ate kati ddi eri mukuyigiriza layo engeri gyerina okusurvivinga kati so nze siwuliza bigambo bya mukazi you can't teach me how to live as a man. How can you teach a man how to live as a man when you are not a man? How can you teach a man how to live when you are not a man? Nze sisomesa abakyala nsomesa basajja. Anti kati abakazi mwe muli baddembe by the end n'obutabikola because at the end of the day nze sisomesa abakyala baliwo nga bali down to earth bali submissive bawuliriza kategeda akantu ako kozinga ne mukulani tekirimu sente zekirazi ekyo kyokubeera ng'omusajja gwalina okulabirira family yodano mukyalo okola tunadda ku kulani abakyala beyogerako ti guno mulimu tetubalina tulina abapurawudi musirima be buli mu kwogerako banyenya kuno mabina tebalina njawulo n'abakusiiti kulani abakyala be mulimu kuŋŋamba mbo kati mbo kulani abakkiriza okujja kuno munyenya amabina kulani ekkiriza amateeka ga kulani gavaayo nnyo ku ssente naye ku mabina nga mugalinya tegakkiriza ku kya ssente sente kulani ekola ndabirira abo baguzi you are not talking to buyers oyogera ku ate mukulani bakulani akugaya abakyala beyogera ko siyemwe kulani abakyala beyogera ku bebikira tulabalabako nakano kokka bano betusinga okuba nabo bambala buno bukunamiko nera simanyi byakuba nera nzikiza ne kulani abasajja beyogerako siyemwe kati tuleke ogenda olagala bali mu kulani nze njagala bano netwabala n'amateeka nkolagana agange kiboko nevugiraawo ate nga tewalina buzibu bayirawe kubanze wenkulanga infact kale kambagambe kale just munkanyiza mukayani towakako omusajja sente si yakumuwa kirabo tolina musajja gwali okuteka sente n'omuwa sente mekazi wali oguliddemu ekintu onyoga nti kati sente zezino kyali kirabo kya sente bwezi I think it was around 1.5. 1.5 million emu n'ekitundu uliro ono waka obukopi obuli kondi kinje woman wali okoze ekyanga nati asukka mitwalo ebiri kati nomanye ekisese gowa 1.5 kati ate goyinza okuba tewagaba nnyo olaba ono eyeegaana wallahi asooka nga 9 million 10 ntono wallahi kino kirayira
kino nkirayira ku linnya ly'abaana bange gwe osobola okuba nga wamanyi lwaki nze nkwanya abakazi banze sita 10 owulira munkuotinge bulungi nze sigaba sente zange sizwa mukazi sorry sizwa musajja wallahi enkya n'omusanga ng'agudde mu mukwano ne sultaani namuwa obusente bwe ate no ng'abonaabonera nga bumubonyaabonya ebyaddala n'akera ku makya ne baawukana n'omusanga ate ku tiktok ng'ayomba ngaye yalya sente zange temubiraba bye bintu yalya sente zange bulijjo muwa sente bwe ne screenshot ne bazijjayo nga n'amanya mugalaba naye nga ye mukazi omuyo bulijjo ayogera agamba tawa muki musajja sente weebale nnyo era netukwana nze ngenda balaga lwaki sikiriza bigambo byammwe era netukwana abakazi nga bagamba nze sita nuduzi zange sita bitundu byange byakyama enkya n'ogwa mukwano ne sultaani ndi ludda yiri eri nekugamba naye leero mbale njagala kulaba kunammuna n'omuteekako ne mulaba naye nga tokakiddwa ku makya olw'okuba wayagala omusajja omusirusiru mutamiivu bwe mwawukana nayagala agikozese nga ki nga revenge n'abita ebitundu bye ebyekyama bw'amala obita nejjukira bambi gwe mukazi watujja wetunuzaamu essimu nze sitaki sigaba bitundu byange byakyama era abakazi babeera basiru babeera biki enkya ntulaba ebitundu bye bya wini weekwata weekola ki obugalo bwonna bunyeenya okyusiza namu n'otukubamu ne 360 n'ogamba ono omuwala yabadde abadde ki olwaki omanyi kyengezaako okulaga mu bino oba tewali totamidde wali oli soba wali oli nomo naye abakyala muliidinga baba emotions wini bwongamba muto wanko yadde omusajja sente yo kitegeeza mu bulamu bwo tofunako muntu akwagala nawe n'omwagala literally that is what we are trying to say ono anti kati nkubuulira nze nkubuulire logically it is okay you can take it or you can leave it ono baba yali omusajja alina gwe yali awaddeko yafuna omuntu gwe yali ayagala era kyova yali willing okukwata sente yali 1.5 n'azimuteekamu wabanga yasobola okuinvestinga 1.5 netu yali asobola zinvestingamu abakyala bemutuuka ku basajja bemwagala wallahi billahi tallahi muziteekamu sente kyova olaba naze wali sokoleke bw'ogwa mukwano sokoleke anti kati mwe muli mukukayana bino byakkolera biki kati ate ngina kugamba akasinga okumenya ngina kugamba anti kati gwe kita kwegula mukwano gwe kyo kita anti ke kali ke nagambye kaddayo wali ke mwagambye kasimaka pick me era simanyanga bali desperate buli mukyala alina ku musajja gwayagala afuka abikaminga desperate buli mukyala ku musajja gwayagala alina yena ne watalina byamukolera ye agenda babiraba mwina abasajja bemwagadde n'omuwanako naye nga wallahi tukubuuza kiki kyakkoledde nga takirina ate bw'obanga oli mukazi nga omusajja kyoyita okubaako nekibakolera kirina kuba in just material things kirina kuba ku sente tolina njawulo naaba ku street ekitegeeza tolina njawulo ekitegeeza gujja mu mukwano nga intention zo ziri omusajja ono alina okumpa sente omusajja ono alina ekitegeeza nti omusajja atakuwa sente expectation zo zigenda kubeera nga zifeirinze otukola be nga talina kyagattako kyabulabe nnyo omwana obola okulaba nga gwe value y'omusajja olaba ya sente yokka kuba tubirekera abantu aba street obeera otyawo ng'oli muntu mukulu otegere oli mwana wa buwala nga gwe value y'omuntu omusajja olaba mu sente zokka obeera otya mulembe ki gwe tuliko kye tuliko gwa sente gwakwetunda eyo kadi gwakwetunda anti kadi lwaki sina kadi this is the reality wini this is the reality wini oyagala omuntu alina kyakugattako kya sente nze nagambye nti omukyala agattako sente bino byetwegattako ebya bulijjo fena kale nze kanyonyole omukyala byangattako ne sente ziyinza obutabeera nze nsobola okwagala omukazi atalina na sente because tubagala enkya neggulu kumwe abakazi njagala ompeyo omukazi omu akwera ku makya owulira nnyabo n'osanga ali omusajja nga tategerekeka tafaananika n'okwate kulo n'omwagala ng'obadde ovuga emmotoka yo ngaani gwe waakagala bameka okitegedde okimanyi nti gweoba ovuga buli emmotoka yo nolaba omukyala ali akutte ebidomola bye yenna tategereka ayambadde ava namunimira akutte nawunya akajwijwiri ogawaye kiwala kino nno kitambudde bulungi kiyinza obaamu okitegedde ebirowoozo bikubeeramu naye mba kikubye sooka owulirize mbudoza meni kati ndowooza owulira ekitegeeza nti fe abasajja sooka owulire ekitegeeza nti abasajja fe balina omukwano ogwaddala mwe ekitegeeza muli bayuza muli ba opportunistic nti omuntu olaba bulabi nomanya nti ono we mufuna bwenti kati ekitegeeza ndowooza owulira kyogaba buli afuluma nayingira ng'agenda tewali babawa omusajja ajja n'akusanga tolina woofaanana ne wamwe tewafaananika n'akukwana n'akwagala nabe wamwe n'abazimbira nobazimbira ninnyoko n'amuteekamu n'akwata n'ekkubo n'ajja n'akwanjula nga kyokka omusajja y'omuyooyo akoze ebyo byonna byonna nga oluusi olwadde tonnamuwanako kyokka ng'olina obuvuga bw'okukyala obulombe bwonna obukuba ttindo obadde bukwebaseeko nabukulirire na bwereere nze nkulaga nze ndi muzuukufu simala ndowooza owulira obusajja anti obubeerawo nga bubeddewo bukwebaseeko mwina ba ex nga temusobola nabbalaga mu bantu ng'ogaba oba nali ntamidde
Nenga by that time wali omakandozo wini atandise omujjukira okajjukira kali ka ex kako omukyalo wali mweyanguka kasese naawe okajjukira mwina wa ex be mulina nga wetukwateko netumugjayo odduka wallahi odduka ate nze ekyo kyali ekyo nalindako nali wa chapati ngoli mukini wa mfayo nnyo okulaba ex ba mukyala kubanga ogenda kuba n'omukazi nga basajja abaali bamwe bakako yarabbi naye bakutabagala bannayira bakino kisi nawe mwenyini olina bu ex ati kati tekyewuunyisa nedda omusajja tekyewuunyisa naye kumukyewuunyisa kubanga ate mumwefula bali ababato mbuulize omusajja mboba tonkolera kino nekino fe abasajja tetwesomangamu mwe abasinga okukola ebyo mwe abasinga mwabambuze so sayini endala gye nabadde mbagamba yangu ovudde ku ttatu sayini endala y'abamalaya y'omukyala ali money minded omukyala nga ali money minded nga yakola katasobola kwagala musajja atamuwadde it is a sign kubanga abakyala tukimanyi abasinga obungi bamalaya tubawaaki tubawa ssente in most cases anti balimu bbiri netutunuliro n'asooka tumuwaaki ebiseera ebisinga nti yeetaaga ssente era abakyala abasinga obungi buli mukazi akwagala nga akwagalako ssente yeetunda ekitegeeza nti bw'aba akwagala gwe nga akwagalako ssente we zinakuggwako agenda funa omulala naye amwagaleko ssente bw'atyo talina ekitegeeza yeetunda nedda nze sirina buzibu kubanga era the end of the day amazima gasigala mazima kale omugagga atandikibwako ssente mmeka ketugamba nti oyo ali financially stable obedda mutaminga wano obusajja obwavu bubeera na ssente mmeka kati gwe bontulina bwotolaba nga atalina kyasobola kuyamba kati sokoleke kati nze mukubeera ne ssente zange nga saagala kuyamba muntu kinfuula mwavu mbadde sikimanyi nti omuntu abeera ne ssente ze nga tayagala kuzeggyako afuuka mwavu gwe ate atalina gwayita gwalina ssente sokoleke nze sikimanyi ate tunula eno tonyiiga tunula eno temukaaba sokoleke nze mwangambye dda ndi mwavu n'ensirika mbabuuziza akabuuzo buzibu ki kati kasasira ku balala kati ndowooza bukanneesubulule mu mbulire oba ndi mukazi ati ate mungaye siri musajja kati sokoleke kati gwe kyodifayini nga mbola okuba omukazi mukyala agendedde ku ssente ze mbola siri musajja kati ate kambulira abasajja abali eno message kandibawe basajja bange oba ng'oli eyo nga tulyanko ku ssente ya mukyalawo tomanyi kikyosubba tobeeranga nebihogoyo ng'ate amatega twala wa neiba abo bakazi bammwe sokoleke eno message njagala eno message eyitewo abo abakyala babeera ne ssente ezo ssente baziwa basiguze mukazi waaba agendewo omusajja agenda omwebakako tagenda namusaba transport agenda kwesa ssente zoatagala olingirize oyo mukyala oyo wini golaba wajjoze waneeno agenda ne kalanti ngaaguze ne kakfc n'ebintu bwe biti bano bemulaba wano bagula mu nnyumba z'abasajja bano bagulira buli kimu ekibulayo temuli kateni temuli ntebe temuli kino n'alyoka agifuula yonna byonna ng'ejjudde bakozesa kasente kammwe saagala nnyo abakazi abamanipulating emba omusajja alya ku ssente ya mukyala we bakozesa ssente ya mukyala we oyo taba mukazi bwe bakugamba nga mutuli musajja kkiriza tekina kye kikuggyako gulabye nze kindeese omusaayi tuddeyo kusayiniza kati tetusobola kwawula nze ne wii nejjoze tuli bwetuti katungulu na nnyanja sayini esembyeyo ebadde y'abakyala bali money minded era ebiseera ebisinga bwetegereze nnyo olabe nga at least mukyalawo by the way kale kantereezeemu wano mu kitegeero bw'oyagala omukazi ng'ayagala ssente agenda ebiseera ebisinga kuleetera okubeera nga at least nawe onoonya nnyo ssente at the end of the day naye okwagala omukazi ng'anoonya musajja alina ssente kyabulabe kuba bino ebintu bibiri byanjawulo omukazi ayagala ssente nga naawe akwagala bw'onaamunyonyola nti owaayi leero nja kukomawo saawa 4 oba sekyo saakomyewo ajja manya nti owaayi bba wange ali mu kuyiriba ate ssente naffe tuzaagala olw'ensonga singa nkomawo gwe obudde bweyagala nkomewo nyinza okuba maybe ndeseeyo 2 gye naali kulekedde nkyakka meeza ate nkyane nkulekedde 15 okategedde ogenda kuba nti omukyalo naagenda kumumotivatinga mu ngeri emu oba endala naye tekyabulabe nnyo okubeera n'omukazi ng'ali money minded nga ye mu bulamu bwawe ali awo nti nze
gwezikugwa kuba wenda bakusinga ngenda n'oli bwenda bakusinga sente ng'atunula nnyo mu wallet yo omwami ono alinamu mmeka ekitegeeza nti buli alina sente ali n'omukazi ali awo ng'ayagala nnyo sente mwangu wa kufuna be bakyala bakyasinza okuba bangu ab'okufuna kubanga omusajja bw'ajja n'ategeera nti okay gw'ayagala nnyo sente Jose nti mukolere kina kyekijja okwangwa abasajja bali okay okuspendinga sente zonna at the end of the day ng'agenda kwebakako nze kambabulire ndabyeko abasajja nagayi mukyali wange ali awo Nateete Nateete bayitayo batya nguvude Nateete Busega yakwanako omukazi n'amugulira kalawumu n'amukolera edduuka nga kyabala kiri kimu kumwebakako nego manyi sente mmeka by then lwawumu eka yazaali zakajanga zi milioni nga 3.8 n'ateekamu n'amukolera edduuka eddungi byonna n'abimukolera naye ng'abala ekintu eki kumwebakako yamwebakako n'emirundi ekitabira mukaga n'amala n'agoba abasajja gye bali nga bali okay in fact nze mwe kyemulowooza mu sente zituluma ffe tuspendizeko sente nze gambye specifically naye spendizeko sente zituba milioni 2 ku mukyalo omwo si kye kintu ekiddawo ne kinnuma naye kati omutwalo sente si kye kizibu eri abasajja ekyo nkibabuulira sente tezibanko buzibu eri basajja zibawo ozimuggyemu otya mindset ye eri towards that guy ebyo byonna bimatalinga enjawulo eriwo omusajja ono ayawukanya atya ne sente ze kubanga ezo sente ze we nazifulumiza nali musiru nali musiru sultaani waluli n'owaliro batunulako bwoti nemmala nkwata ku sultaani waluli kiboko watava mabega vu simuvaako bwe kiboko zemukuba bwatavaayo mabega vu simuvaako bulijjo musiba mutugamba nti simanyanga omusajja atakuwa takwagala nze sikyogerangako ekyo naye kimanya olwekiwuliddeko nali nkiwuliddeko oyogedde bulungi kati ekyo kyogerako kyogerako abantu nga n'abasajja benyi bakyogera ng'ogyeko abakazi okyogera tubawulire nze ndi musajja akugamba nti no bw'oba n'omusajja nga talina kyakoyo omusajja takwagala. How true is that information? Anti kati olaba tukuze okay newaffe tukirabyeyo abaana ab'obuwala babakuzizza babagamba muli sukaali nze nabatabani bange mutabani wange jjo nabadde naye awo yagudde ekigwo kiri kula amalungi ne mugamba oli nnume ekulabe bwe yimirira ne baseka waliwo akawala bakayita kamunyu ye akabamu bukaabi nga bamwisidda munyu jangu wano anaye sukaali oli ne wangangala olinawe musajja kiki kyengezaako okulaga nti mwabakyala ebiseera ebisinga embeera sibanenya kuba gye tuva ffenna ewaka buli mukazi bamulaga oli kimuli oliwo okuweebwa togambwako tokubwako kyoyagala kirina okutuusibwako iwe princess naye ababagamba bino bigambo tebabazimbira mbiri as in kingdoms tebazibateerawo tebabateerawo bambowa tebabateerawo bagenda balabirira babasindika nga bamaze obbakuza omwejo na buli kimu n'okubateekamu entitlement eyo babasindika eri abasajja basultaani abagenda okugamba nti sente olina ogikolerera olina okundaga vali gyogenda okunteekako ogenda kunfaako okitegeera nze siagala kusaba mmere sitambula nga sidde siryalya buli wamu sinywanywa siryalya ndya waka wokka era nywa waka nsobola otambula nengenda nezawali bwemba wendi nga basobola okundeetera emmere wakiri bajja owaboda nagiruka nagireeta ekitegeeza nti bakyala bange bali entitled okubanga batukkiriza obuvunaanyizibwa bwabwe kubanga wendi basiriiwo bonna wendi okategedde kyobula sitambula ngaenjala ennuma olina okunfaako nvaayo nzikuse ate nina okukuta emirundi ebiri emeka nina okulya emmere nendya n'omuli omufumbi sole nze nenvaayo nga mwenye okitegedde nenzija muli nga neyagala nga ndi happy tewali buzibu gwe wakawangulayo wakaluba gwaloddewo nga bavudde baganaye kale ne kano ngenda kakugamba nze nsobola okuba nga Jose ofuna obutwalo bwokatugeza 3 bonna nga nze abucontrolinga naye ate Jose ng'ebizibu byofuna nga biri 6,000 ani abafiirwa ng'ebintu ebisinga tugenda okukola at the end of the month nga sente sokole nga newegwasi buli mwezi nga wembalabalamu sente zenkuteekamu okumala omwaka nesalewo gwofunye omwaka nembalamu zenzijeko nemeka zotutte nga mutufu ate oli munzo zontaddemu kikakatako zinteekamu nga mukyalawo nze siri kitaawo zikakatako kitya kubanga watugambye basajja bali bakitaffe abende byebakolanga ewaka gwe nanti banyaffe si yemmwe kati bw'oba oyagala abo abasajja nga bakitaawo kitegeeza olina okwagala omusajja nga ali myaka 5-6 kyokka tuyagala omuvubuka kwayisanga oyo musajja emyaka 5-6 oligamba nze nayisabwe nti okwala nsonga nza settinga pace nza setting soka owulire kale kankuwa example osobola ofuna omusajja yenna gweyagala ekyo kyo kisoboka ate nno kino kankikubulire ne basekibote gye bali ng'ogenda mugamba omukolere biri yowadde ongamba soka oleke omusajja gyali agenda okukkiriza
akwagala wekka Ye. omusajja nga kyomugamba ye akkiriza bukiriza is yes man Nampabulamu bwa mutwogera. aha Yes. nga kyomugamba tafuguma ye madam in fact agenda kuyita abot wamanyi babeera mu shawulini abo Muddu awulira. abot ye amitoba awo bonabona gye bali kuba lwaki baddu ba wansi wansi awo wa animal kati omusajja alina kyova nsesembeza musajja atamanyi atafuna ayina ennyonta y'abakyala ayina ennyonta y'abakyala if you want to be my friend ono nga yogera tonotono if you want to be my friend olina okuba nga olina access ku bakyala abasukka nga mutuufu omukazi agenda kuinfluencinga because buli obeera mwena akakyala kamu bagenda kufu Nze mumala. omala kyekiraga nti buli kyayagala nga kina ki nga kina bw'oba ki kugenda ng'okusa ojja kugenda ng'okusa. kale kambuuze Ojja kukomawo ng'okusa. ogenda mu nsonga Yese omalamu ennaku mmeka 3 kati kano okimanyi tosobola kunninda. gwe lwaki onteekako okunfosinga gwe tosobola linda nsonga zo Kiri Ensonga kyabuto. kya- nekino kya butonde wenyimuka ku makyambeera bwenti Katuula, kyabutona basobola kati nawe togenda mu nsonga nawe wummuza nga wolaba nti ekisoboka kisobola kuapulayinga kunze gwe lwaki ongamba mpumule neeba nga gwe nange sobola kugamba nti naawe Only 3 days you cannot. kale nawe only 3 days tosobola kulinzaamu nsonga zo okiraba tikikola sensi Kino gyoli kyabwongo, ekikyo kyabwongo, kiri si kyabwongo, kiri kale butonde. kino kyamubiri Nati bwongo mala kulowooza then nogira. gwe oli musajja nti kyoka kulowooza gweoli musajja kyogamba okalina Ono ye. okalina Sikayina taata. kati nze akalina nkugambye ozuuka lunaku lunaku olina akana akalenzi Siyina. akaneiba weekali Siyina. kera ku makya omugazi siri mulogo just njagala kulaba ku experiment sultan gye yaŋŋambye mukabikule wekati nga kakazuuka kabeera bwe kati buli musajja alina yenna nga takuba kasabbuuni ng'alyoke health wise akeera ku makya akubye saluti kati gwe togenza ndikunyomeza mu ate biki ate appetite ebeera waggulu ffe tuli bavubuka twagala kati gweŋŋambye mulindamu ennaku 3 nze ennaku 3 mbeerawo nga ndi bwe nti nenyiga munnaye ate munnaye Kyogamba nokusanyusa ensonga ogikola constitution gikwatako buli kanaku. nze bwenjagalidde wendiira tebankolera mateeka mu Lwaki maka oyagala gange ndi mugundi? nsobola n'okubeera wano eno ssaawa zino nempulirayo akanyiza ninga akansoka enzira akansoka enkutulugunyi ninzija Jose. kwatirawo kwata nenzirayo ku mirimu Sultani. speed Webale. ate bwekyo bwe kirina okubeera Ate kijja kusoboka. era omusajja aliyo nga takwata constitution omukazi akoyata constitution kati mumuyinza okwanga mukola ne time table mu mande simanyi tuesday tetukwatako You kati get kati appointment. bonna afumbira ng'ekyo tanafumbira kankusibirire kana kagambe yes, eno mu bufumbo birala. tukuba n'amavivi Oh, gosh. nkutidde bali bakunyizeko evivi wano kabedo wano Oh, yeah. kati wano tuganyiga obadde wekoza saagalaye Ate mpira bagamba mu bufumbo sex mutono. gwenyumya nnyo ogenda ofuna omusajja abalina appetite ekizimugenda nemufuna ngaoli atamidde nga tayagala gwefuna alina appetite nga mundamu bulungi ajja kuwa emisana n'ekiro n'ekawungeezi emmotoka mpya emmotoka empya bagivuganga enkadde omusajja akutaddemu miliyoni 5 agenzi akwanjudde mbw atatuke Oyagala zimalayo. Oyagala meka. ate kati olaba bakungujulawo ate nga tebannakuwasa naye ate akuwasizza omusajja akwata nga nabo wamwe tebafuna nko yadde ekyoya ky'enkoko n'alyoka akulya ate gwenyini wetwala n'ewuwe bebi gyoli ne bayitamu bano abasajja mukolera time table mubajjawo ne banene omala oginkulira banenkuba akafaanani kati nga Ya weekend byokka. musima yanga amoze kulookusa tesoma ku makya sikola bwenti Mba siri mu mood. Nange nsasira. oyinza okakasa nti mudu ozifuna ku olwo ate embyagala ebyo nga toli mu mudu neziyani Queen omwami Sembayo Timote. Ebibuuzo bino saagala byakunziza mu wewe ya ejja gyakutema. Tonyola nnyo. kati mutandise n'okunkolera amateeka Era kuyagala nako nayi. Ne ku program ya. omanyi dictator Arafat, how old are you? ndi 30 30. Ngoine fuga bigu myaka emito. Kayimba ki akali ku replay mu motoka yo? bakayita dipo nazigala ka Paulo Cafe Okay. If you a perfume eriwa gye wandibadde? bakyala bange bangulira nnyo Savage yeri omu Savage ina reputation embi naye ate nange it's bangulira my Savage banga bagala signature kungulira perfume. sima bad boy oba yeekyeyo sigimanyi Bagulira omanyi ebyo Creed. sibyegulira engeri Creed gye muleke asigale ku Savage. Creed bana yagala tusukako. kati weewunye n'abakyala benyindoza ndaka nange ndi Savage Mm. bagala nsolosolo Assalamu alaikum. alaikum. Sultan, if death came to you right now, negamba nti ekutwala biki birowoozo byandiyogedde n'oganjogera bino nga tonatwala. nze ngamba bugambi ashhadu an la ilaha illallah
ekitegeeza kinza abatali basiraamu kigambo kyaffe kye twogera okufa kuze naye nga nkimanyi ebiseera ebisinga abantu batono nnyo abatera okuba nga naafuna omukisa okubaako n'ebigambo ebyogere ebisemba nga agenda kufa naye bwe kiba kize ate mba sikiinaako control. singa mukama badde wakudizaayo omuntu omugwe yakutwalako yandikudizaayo yalinziriza sister wange. Well, njagala omanyi okukaaba otera okukaaba ku biki ebitera oyinza okukaaba bayira ekyo ekibuuzo ne mukyala wange nambemu yakimbuuza nti wali okaabyeko ndabika nasemba okukaaba twali mu primary oba primary 4 baali batukuba kibooko za math nali nakutte pepemu nengifunamu 50 nenda nengifunamu 50 yali math ne English era waliwo obukyala nga kano kawini kuva ddanga buncunya nga sikitegera lwaki naye kati daliso kitegeera ne bungamba okwata otya max 2 nozitudividingamu pepa emu nodividingamu 10 notwako gundi ziri endala wali tosayingiramu nti ade 52 ade 51 olunaku lwenasembayo kukaaba olunaku olwo nali nkyasoma nali muto by then naye okuva enakula paka okutuuka wano wendi sisuubira nti wali ekyali kyenkaabiza sikimanyi mu bulamu bwange. Arafat, what is your worst fear? My worst fear? Worst fear? Worst fear yange kwekera ku makya n'abakyali bange ne bampitamu. Betraying or something like that? Kyokka kyembadde nzaako nti have you been betrayed before? Yeah, I've ever been betrayed. But bakwagalira mukazi bakugira mulimu like betrayal yali mulayi biki? Betrayal by the way when natuuka kati abamenya omutima basajja. Yeah, because I trust men more than women. Okay. Naye I've been betrayed by bakyali bempitanga bakyali bange birundi mingi so bintu byabakyala kiri kyegambye nti kati natuuka nenteekawo principles sikyasobola kera ku makya nesembereza musajja nga okufuna omukyala alina okutoba ennyo nga walaba omukazi asobola okuggwamu nyina n'akyuka ensingo bwati n'alwala mulalama njagala omusajja ng'akimanyi nti asobola okufuna omukazi bwayagala mukadde kayagala ne watabamu ne batabameka naye ng'asobola obafuna nti ne baba mukyaye asobola okureplacinga omukazi era oba wetegereza saako yange buli musajja nerani ali in that caliber asobola okureplacinga olwo n'areplacinga oli obweyagala genda obweyagala sigala bonna ate temukimanyi temukiwitnessinga temukimanyi mukimanyi. Arafat, do you keep exes as friends? Actually keeping ex nga friend wenkukyawa nkubulookinga ne weesemba njagala kwokyawo kaliro era nemala nkusanga mukubo nga mbadde nvuga nga newetunuza mukeribo oti nyiza n'okulumbayo just nekutolera ku salaamu naye nga nkukozesa mmotoka. Osobola okulwanyira omukazi mb'osimanyanga OTC ayagala akwanye mukazi wo Jose so n'okuba OTC va ku Jose wange ekyange kiri opposite nsobola okukuba omukazi okubula okumutta obusi singa musanga abadde ayenda nemmala musanga busanzi ng'ayenda lojja mugamba genda gokisigenda because tewakutte mukwate. Yes, akimanyi nti anina neera yasazoona abadde ayagala gaba alianza arena kibooka enyoka ate yakwanye ffe tuli bayizi abasajja tulina okukwana era bwenkukwatira bwenti nga bwenkukwatira ng'oyenda gwe wini kibooko kamessage kamubweka ati kibooko. Sugar or honey? Honey. Okay. Enyumba ya flat, enyumba ya wansi? Ase nazimba flat ni mu ya wansi naye nga njagala flat. Okay. Tea, coffee or milk? Ndi wa mata musajja ayogera ku nte. Yeah. Owa bihogo. Yeah. Gin or whisk? Sina. Wine or champagne? Water. Emmere ensike, emmere ya boil? Boilo. Okay. Would you want to do this with us again? Anytime. Fe twagala. Temwagala. Eno question kwano kwesoza kwera nga tulinzo baye tukimubuza ne kwasinga okomawo okyuse. Ngawe nakyuka ddi. Ngawe nakyuka ddi. Surprise us, the audience. Because bawulira ngayo sultana abakanga bye opposite yoyogera abakazi nedda abakazi abalungi gye bali
naye lwakuba leero tetubadde twogera ku bakazi balungi musobola okukera ku makya ne mumbuuza nti abakazi abalungi gye bali wali abakyala balungi odda bina bye mumbuuza mwenna bwedda twogera ku bamalaaya bekolabi temunaba kubyogerako singa nkolagayo vidiyo nga zeziri bweziba 10 kuliko 2 singa zisukkamu 2 ompayo akasente naye era sirumba njogedde ku bakazi abalungi infact nze bakyala bange bonna balungi abakyala ne benkwana bennyini oba watunuulidde anti beauty yange kyempita obulungi kale kankunyonyola beauty mugitegere tugende mu maaso beauty yange ye mukyala ali down to earth awuliriza bbaawe omukyala atawogana na musajja omukyala atali argumentative omukyala abikkirira bbaawe ensobi ze zaakoze omukyala afa ku bbaawe omukyala aprioritizing family gye alina ne bbaawe before anything else ebyo byonna wagambye ono agende emulago bamuzaleyo akaana bakamuwa akakuze gwe kwata bbumba anti nze olwedde mbalina nze mbalina setanga kubumba ate bangi nnyo abalala bakyajja kuba olugi luggule ate wenaamu simanyi bakubadde kaseera kalungi obbeerako nawe oba kabi naye tweyanziza obbeerako ati kati ekyo kisinziira kuba abaana omu asobola okuba nga yeekyanze ng'asanze wini n'amuteeka mu kiri ebaneeka kati ate omusajja neyeekyala ng'agenda ng'omutalaka ng'omulala ayingirawo so agenda nga tuzzaawo kwegamba nga n'amazzi nti wegaggwamu ng'ogadda ozzaawo ojjuzaawo mubadde balabi balungi nnyo tweyanze nnyo tweyanzenge mubeere bulungi mweraba Spilling the tea, get the inside scoop. Join the dynamic duo, plug into the loop. Jose and Winnie, diaries. Got that fire, no apologies. Conversations that inform and inspire. Taking entertainment to a level higher. Come on, come and catch the vibe now. Ooh, na, na, na. Hey, come on, come and catch the vibe now. Jose and Winnie, diaries.